Lwaki ebigambo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byayogedde e Luwero byanyiizizza abantu? Lwaki byajja Mwami Museveni mu mbeera? Lwaki byajja basajja ba Mwami Museveni mu mbeera? Abantu bangi ensangi zino tubalaba nga boogera nga bavumirira ebigambo bya Kyagulanyi byayogedde bwe yabadde e Luwero. Lwaki abantu banyiize era lwaki ebigambo ebyo babiraba bubi? Kubanga nti ebigambo ebyo mu mazima ye answer gyennyinza okuwa. Yayogedde amazima kati gabaluma gakaaba gabakaayirira. Aba practicing babadde bakola okusosola mu mawanga kati ate tebaagala akyogerako kubanga baabalabisa. Ate nga Kyagulanyi gwe mulimo gwe okulaba nga alabisa abo abakola ebikolobero aye ne beekweka nga tebaagala bagambako era nga batiisatiisa bannansi obutasobola kukiraga balala okubuusa abalala nti ono musosoze mu mawanga. Kyova olaba bajjeeyo emmundu ennene entono ennyimpi empanvu okulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu nga bakimuteekako mbuno aleeta obusosoze mu mawanga yagakweta kitta bantu mu ggwanga lya Uganda. N'ebigambo kye Kyagulanyi byayogedde ebireese omuliro bikumye omuliro mu bannayuganda. Tugenda kubiraba naye nsaba tulabe ebigambo bino bya General Yoweri Kaguta Museveni bye birowoozo bye by'alina mu bwongo bwe by'alina mu mutima gwe by'alina mu nda ye eri eggwanga ly'Abaganda abaamuleeta. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bebadde ayogera nabo Luwero ti baganda mmwe mwaleeta General Yoweri Kaguta Museveni ne mumukakaatika ku bantu era ebikolobero byakoze mmwe mubivunaanyizibwako Abaganda. Kati sootala ebigambo bya General Yoweri Museveni abyayogera ku Baganda abaamuleeta abaamuwagira mu lutalo era ne bamufuula kyali leero. Ffe ng'Abaganda, we shall crush those enemies as we have done in the past. Bye bigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni byalina ku mutima gwe byalina mu nda ye byalowooza eri eggwanga ly'Abaganda abaamuleeta ne bamutuuza mu entebe mwatudde. Kuba singa teryali ggwanga ly'Abaganda lyayagala okurashinga baayita aba enemy baayita abatujju baayita abalabe ba gavumenti. Singa tebaali Baganda teyanditudde awo waali. Yagenda enkole mwankole gy'agamba mbunno gy'azaalibwa baamugoba nga bagamba nti bo si mwana waabwe tebamumanyi tebamanyi buvo bwe na buddo bwe n'olwekyo tebayinza kumala budde n'omuntu gwe batamanyi wa gy'ava. Nga bamubuuza gy'azaalibwa atamwatamwa nabyo ne bamugoba ewaabwe ne bamugamba ffe tosembera situkumanyi. Bwe yajja e Buganda baagamba abasosoze ngaba abeeyita ffe ng'Abaganda nga batayagala kukiwulira omuntu yenna eyita ng'Omuganda nti era eyeeyita Omuganda ajja kumukurashinga ayagala tubeere inferior eri eggwanga lyaffe twetiririre okwogera nti tuli Baganda tusigale nga eggwanga lyaffe lisaanyeewo. Ffe baamuleeta mu ntebe bajjajjaffe bakitaffe bannyaffe Baganda baffe be baalwana olutalo olwamutuusa awo waali era be baafa. Baagamba nti Baganda be mikwano gye tekuli n'omu yafa era be yajja nabo nga batandika olutalo olwo bonna weebali tewali yafiira mu lutalo. Abafudde bafudde n'obukadde bwabwe bukulu birwadde birala naye nga tebaafiira mu lutalo. Kati omuntu bw'atyo bw'abanga tayagala abantu baamuleeta abaamuyirawo omubiri ne bamuwa abaana baabwe ne bamufuula kyataali na ne bakimuwa bo kati nga tabaagala ayagala kubakurashinga avayo n'ayogera mu linnya lyabo nti nze ng'Omuganda ffe ng'Abaganda tukola tuti ffe ng'Abaganda situkola ekyo nti ekyo Mwami Museveni kimunyiiza era akyogera ajja kumukurashinga. Awo Mwami Museveni aba tasosola mu mawanga aba ta creating a genocide aba tali mu inciting violence aba tasosola aba ayagaliza mirembe era aba azimba ggwanga. Andaba nsaba tugende mpola mu bintu bino tubyekenneenye bulungi osalewo nga bw'oyagala. Sijja kusalirawo sijja kulowooleza wabula nina ekinnuma ekyange naawe olina ekikuluma ekikyo. Nze ngenda biteeka ku mmeeza gw'olondemu ekituufu ekikusingira era ekinaakutambuza n'ekinaatereza ensi yaffe Uganda. Waliwo abakozi ba Mwami Yoweri Kaguta Museveni abamutembeeta enkya n'eggulo
abali abakumye omuliro omunene ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku bigambo bye yayogera bwe yali e Luwero ng'abyogera eri Abaganda abaleeta Museveni ng'era abagamba nti mmwe mwaleeta ekizibu mu Uganda, mmwe mubonyaabonyesa bannayuganda, mmwe mubbisa ettaka lya bannayuganda, mmwe muttisa abaana ba Uganda, mmwe muwambisa abaana ba Uganda kuba mwaleeta ekizibu mu Uganda, ekizibu kya Mwami Museveni. Bukibakakatako mmwe ng'Abaganda okuggyawo ekizibu ekyo. Era ekizibu kye mwaleeta kizibu kye kimu kyekyagala okunzitanza omwana w'Abaganda abaakireeta. N'agamba n'amenya bataata be abaali mu lutalo nga balwana bayambako Mwami Museveni ne muzeeyi we yennyini azaala Kyagulanyi, muzeeyi Ssentamu Sitere, naye yennyini yali mu lutalo yalwana ne Museveni naye ng'amusaplayinga era ng'ayimirizawo olutalo lwa Mwami Museveni ng'ayamba kubayeekera abo okufuna ekyokulya nga bayamba okukola kino okukola kiri. Taata wa Kyagulanyi yennyini yalimu mu abaleetayo Yoweri Kaguta Museveni. Kati omwana w'omulwanyi Mwami Museveni gw'ayagala okutta Kyagulanyi okusinziira ku bigambo bye nti taata wange gwe yaleeta ate yagala kutta nze omwana we yamuleeta nga bw'akoze bwe yatta omwana wa Alhaji Abdul Nadduli Jakana Sulaiman Nadduli bwe yamutta bw'ayagala okutta nze, nga bwe yatta omwana wa Jeno Katumba Wamala Omuganda eyaleeta Museveni mu Buganda n'olanirwa mu Buganda n'afuuka pulezidenti wa Uganda, yamuttira omwana we nanga yagala kutta nze omwana w'omulwanyi eyaleeta Museveni mu Uganda. N'agamba nti abantu abo balina akabinja kaabwe Mwami Museveni baakola nabo okutta abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda. Singa ntukako ekizibu kyonna n'enfa olwaleero mumanye nti Mwami Museveni yanzise n'akabinja ke ako kakozesa okutta abaana ba Buganda. Mumanyi gye babeera wano mu Buganda, muwooleranga eggwanga. Bye bigambo bya Kyagulanyi bwe mba nsazeemu katono nnyo ne nkabagamba. Ebivuddeko kyakaali obuzibu nti Kyagulanyi asosola mu mawanga ali mu promotinga kittabantu kijje mu ggwanga lya Uganda. Naye nga Mwami Museveni agambye mu kye tusoose nti oyo yenna yeeyita nti ffe ng'Abaganda mulabe wa Uganda n'olwekyo ajja kumukurashinga. Naye nga takimanyi ye mu bukulu bwe, mu busajja bukulu bwe nti singa Buganda teyaliwo Uganda teyandibaddewo, era singa Abaganda tebaaliwo Uganda teyandibaddewo. Abaganda be baakola Uganda, ye kwafunidde erinnya ensi kwemumanyidde, ye kwafunidde ebyobugagga, ye kwafunidde ekimuwangaaziza paka olwaleero. Buganda ye yakiteekawo. Naye agamba bw'oyita Omuganda kive musango era ajja kukurashinga, ajja kutta. Kati nno bwe weyita nti nze ng'Omuganda bulabe nnyo era oba oyolekedde okuttibwa, naye ate nze ndi Muganda atasobola kwegaana ggwanga lyange. Nze ng'Omuganda njagala nnyo Obuganda, njagala nnyo eggwanga lyange. Ne Kyagulanyi kyatugamba nti sooka oyagale gy'ova olyoke oyagale ebyabalala. Kati awo wetugenda okusimbula. Waliwo abaami Lwomushana, Frank Gashumba n'abalala we bali bangi awo bagamba Kyagulanyi yayogedde ebigambo ebikyamu bwe yabadde e Luwero mbw'asiga kutemagana kwayagala okuleeta mu Uganda. Ne sinawulira ku Kyagulanyi ng'agamba abantu nti mugende muteme muliraanwa wammwe kubanga Munalwanda, muteme muliraanwa wammwe kubanga Munankole, muteme muliraanwa wammwe kubanga Musoga, muteme muliraanwa wammwe kubanga Mugisu. Sinawulirako ng'abyogera. Yagambye singa banzita abansemu bamanyi ye Mwami Museveni n'abo bakozesa akaguruupu ke akatono kakozesa okutta abaana ba Bannayuganda. Muwooleranga eggwanga, mumanyiyo gye basula, temubaweerezanga, temubawanga emirembe. Mukolanga ekisaanidde paka nga nabo mubatadde ku ttaka. Bye bigambo bya Kyagulanyi. Simanyi oba muliraanwa wange, oba mukyala wange, oba omwami wo, oba kojjaawo, oba ssengaawo, Omunalwanda, Omukiga, Omunankole, Omugisu, Omunyolo n'eggwanga lyonna nti Kyagulanyi yaganyeko nno mu bateme abali mu Buganda nga n'ewakaawe mu nnyumba ye
gwasula naye amuzaalidde abaana munankole kanatandikira ku Bobi kutema awo njagala tutandike tusimbuke kansoke mbayo ebigambo by'abantu bano olire bye balowooza kwogera kwa Kyagulanyi osalewo gwe naawe otubuulire oba ddala Kyagulanyi byayogedde baabitegedde oba balina kye bali mu kuyisaawo nti twagadde okuba Kyagulanyi mu byonna ne tugamba akolera Museveni oyo Museveni yamuleeta Kyagulanyi n'atulema yeeyo ne tumulemererwa ne tugamba Kyagulanyi munywanjaga n'atulema ne tugamba Kyagulanyi talina buwagizi bamumanyi mu Buganda mwokka kati atulemye atulaze nti obuwagizi abulina katuyinza kukolesa ki okwonoona erinnya lya Kyagulanyi kuba byonna bye tukoze biganye okulyonoona kitugamba asosola mu mawanga balina kye bali mu kuyisaawo kasooka tubirabe tusooke ne omukulu ono ye Lwomushana gwe tuba tutandika naye abadde ku NBS olwaleero nayogera ebigambo bye submission ye ku Kyagulanyi katugifune mwe abaganda ani abaloga mwe these are killing us 1 2 3 4 kakati nange bwe bananzita mumanye ekyokukola mumanye ate mubamanyi isi mumanye abaana babo gye basomera mumanye abakazi babo gye babeera you see someone is sowing a seed of genocide of mass murder and ye kino kikatika uone kwa twagala kuba onanga jijina nobula baganje ono ya avenger wanga abategeeza ati ki abajja bajja kuba wala ngamba kino kigatte wamu noli bwayimira naganga yakulembera ganje ono avenger wanga ono bwe munkola ekizibu ono avenger. You see this one is not indiscriminate. What is it? This one avenger Museveni agamba bwe banzita omporeri revenge for me is not indiscriminate. Okay. Yes, he's saying if Romshana kills me, revenge for me is not indiscriminate. But no is indiscriminate. He is referring to our people. He's referring to people. He's referring to an identity. And you see, amasoro kwa tomuliro. You remember? Lwamushana mumuwulidde agambye nti Mwami Museveni okuvayo n'agamba nti mutabani we Geno Muhoozi yamutuma erinnya Muhoozi kitegeeza kuwoolera avenger omuwoolezi nti singa abawo omuntu yenna atuusa obulabe ku Mwami Museveni Geno Muhoozi awooleranga eggwanga naye n'atuusa obulabe bwe bumu ku muntu oyo bw'atuusiza ku kitaawe ogwo si musango era oyo tali mu kusiga bukyayi oyo tali mu kukuma muliro mu bantu kubanga bw'ogamba nti omwana wange ono ampoolera kiba kitegeeza n'oli omugamba nti naye baba bakoze obuzibu omwana wakuwoolere awoolere eggwanga kati bwe kijja wa Kyagulanyi n'agamba nti Mwami Museveni ayagala kunzita ne basajja be bakola nabo Kyagulanyi n'agamba singa banzita nammwe muwoolere eggwanga mubatte ekyo nze kigaseko ekyokubatta ayagambye kuwoolera ggwanga singa bamutta okuwoolera eggwanga nammwe muwoolere eggwanga kati Kyagulanyi yaba n'omusango Lwamushana agamba mbwekyo mbu Kyagulanyi alina gurupu y'abantu ba ekibinja ky'abantu kiyatadde mu bracket nti bakittanga saakiwulidde mu kwogera kwe nti bayagambye nti singa Museveni Yoweri Kaguta generaali ow'eggwanga ly'Abagisu oba ow'eggwanga ly'Abakiga oba ow'eggwanga ly'Abanankole oba ow'eggwanga ly'Abatooro oba ow'eggwanga ly'Abanyoro oba ow'eggwanga ly'Abasoga oba Museveni Omuganda singa nzita mutte Abakiga bonna Museveni kuba naye Mukiga mutte Abanyarwanda bonna kuba Museveni Munyarwanda mutte Abasoga bonna kuba Museveni Musoga mutte Abagisu bonna kuba Museveni naye Mugisu sinnakiwulirako ekyo mu kwogera kwa Kyagulanyi ono kyagamba mu Kyagulanyi yataddewo a group of people nga yagala etuusibweko obulabe tujja biwulira tunoonye bawe ekiri walina we yakyogedde kitegeeza abantu abamu tebawuliriza just bajja kufuna bo kye baagala okuyisaawo ne balandingira ku ekyo bakiyiseewo Museveni ye ogamba mutabani we awoolere eggwanga si musango era talina kivve kyakoze kale yo tuveeyo ayinza okuba yagamba mutabani we nga byabwe bya mu nnyumba
Kati Mwai Museveni tutandise naye n'akatambike ng'agamba nti tayagala kuddamu kulya muntu awoza mbu ffe ng'Abaganda mbwera bw'okikola n'ogamba ffe ng'Abaganda oba mulabe wa ggwanga Uganda era bajja kutuusaako obulaba abajja kutta. Crashing kitegeeza kutta. Kwa if you crash crashing ekintu kitegeeza okigulaidinze ne kisigala nfuufu ne kisigala vvu ne kisigala lusennyente. Oyo muntu omugulaidinze oba omusse twali muntu asigala nga mulamu ng'omugulaidinze ng'afuuse bulele kitegeeza oba omusse. Crashing kitegeeza kutta. Nga Mwami Museveni ayogera mu kanyini mu kamwake bw'otutandikidde n'ebigambo byo byennyini bw'okuddamu okulya agamba nti ffe ng'Abaganda we shall crush you as we've been doing. Nti tujja kutta nga bwe tuzze tubatta ababazze beeyita ffe ng'Abaganda. Naye nga lwaki otta omuntu olw'okuba ayogedde eggwanga lye, olw'okuba ayogedde identity ye nti ndi Muganda n'omutta okweyita Omuganda. Gwe nga tewali yali akusse olw'okweyita Omunankole, gwe nga tewali yali akusse olw'okweyita Omunalwanda, gwe nga tewali yali akusse olw'okweyita Omukiga, gwe nga tewali yali akusse olw'okweyita Omugisu, gwe nga tewali yali akusse olw'okweyita olw'okweyita munaffe Omukalamojja, nga tewali yali akusse olw'okweyita ekyo. Lwaki Omuganda ye bwe yayita Omuganda alina kuttibwa? Musango ki ogweya Omuganda gwe yazza? Ng'ate Omuganda we gotta ye yakuleeta mu ntebe okufuuka ky'oli n'okuba ky'oli leero. Maanyi ga Muganda kwe kuba gwe ky'oli. Nenoolera ng'olina ennugu nnene ku Muganda bwe yeeyita Omuganda oyagala omutta omusaanyawo naye ate nga kiganye ate nga tekigera kusoboka. Ojja kubatta, ojja kututta, ojja kola byonna obikole naye nga ate tojja kumalawo Buganda, tojja kumalawo Baganda. Ekyo it's impossible. Kubanga singa kwali kumalawo Mwami Museveni atugambye as we've been doing we shall crush you nga bwe tuzze tubikola. Naye bukyanga crush nga tebaggwangawo weebali. Kaki tekimuwa sigino nti naye abantu b'enzita nga tebaggwawo lwaki si beesonyiwa? Kale yeeyogeredde mbu we shall crush you as we've been doing it nga bwe tuzze tukikola. Kitegeeza nti bulijjo abatta naye nga abatta bakoze eki? Kweyita Baganda. Tagambye nti obanga basse eggwanga bwe liti obanga basse abantu n'olwekyo nga Abaganda basse abantu abamawanga amalala ne tuba crashing. Wabula kweyita Muganda nti ffe ng'Abaganda kyebadde abattira. Oyo ye muntu atalina buzibu, atasosola mu mawanga era ata inciting a violence eri Abaganda kwabo ababatta. Kwa Mwami Museveni ojja kwebuuza nti wa ggwanga ki? Sirimanyi. Okujjako nga yali tugambye nti wa ggwanga bwe liti. Nze mmanyi eryange nti ndi Muganda. Kati naye yalina otubulira erirye nti ndi Munankole, ndi Mukiga, ndi Munyolo, ndi Mutooro, ndi Munalwanda, ndi Musoga. Yalina otugamba nga kivudde mu kamwa ke ne tumanya eggwanga lye nze sirimanyi. Kati ye bwe yayita eggwanga lye nti nze nga Museveni Omusoga, kati nange nkwate ekiso ngende nkurashinge Mwami Museveni olw'okweyita Omusoga, oba omuntu omulala yenna akwate ejjambiya agenda ateme Mwami Museveni olw'okweyita Omusoga, oli agenda akwata omugga akube Mwami Museveni lwaki weeyisa Omusoga. Ekyokuba nga Uganda yatondebwawo ensi etannaba na kuweza myaka 10 ng'eteekeddwawo tekinzijaako obutonde bwange. Sitondebwangako nga ndi Munnayuganda, natondebwa ndi Muganda kuba tewali lulimi lwa Uganda. Olulimi olwange Luganda, olulimi lwo Lugisu, olulimi lwo Lusoga, olulimi lwo Lusebbeyi, olulimi lwo Lunankole, olulimi lwo Lulundi, olulimi lwo lwa ggwanga lyo bwe obuzaalo ye ensibuko yo. Ino Uganda baakiteekawo ng'ekitugatta awamu, ng'ekitugatta awamu naye nga tewali muntu yazaalibwa nga Munnayuganda.
kuba tewali omuzaddewo nga ava mu ggwanga nti eryo ggwanga lirina obutonde n'ennono nga ggwanga lya Uganda nga lirina nti no tumanyi nti bannayuganda kalica yaabwe yeeno. Tulina kalica y'Abaganda, kalica y'Abasoga, kalica y'Abasebbeyi, kalica y'Abagisu, kalica y'Abanankole, kalica y'Abalundi, kalica y'Abanarwanda, kalica y'Abannaffe ab'Enhoima. Kalica zo ze tulina. Kati lwaki bwe nneeyita kyendi musango wakati mu kyessiri ekyankakaati kwako mu butali kwagala kwange nenkakaatibwa ku kintu ku mpaka aye nentukibwa n'okuttibwa olw'ekyo ekyankakaatibwako. Tulivaamu ddi oluzunguzungu? Bigambo bya Kyagulanyi bivuddeko obuzibu. Waliwo omuntu omulala, omwami omulala bamuyita Frank Gashumba, naye alina tteeka ye ku bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Nsaba nabyo tubiwulireko tumanye naye wawulirira obulumi nga Frank Gashumba ku bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Owulira Kyagulanyi agamba nti Abanyarwanda bali mu kweyagala. Fe Abanyarwanda bali mu ggwanga muno abali certified 100 ku 100 oba abavandimwe. Omuntu bw'akuma national ID tosobola kugulawo account mu bank. Yani gwe bamye Frank oli mukwano gwange. Jesus. Ndaba Honorable Sewungu asiba yeewana wano ndi Munyarwanda. Simukulembeze. Bameka abasibe beewana wano ndi Munyarwanda gaba. Sewungu oli mukulu wange. Ayina class gy'alimu nti mubaka. Omuntu atukira ko baba nga yeewana nti Munyarwanda nga mbaka wa parliament ng'ali okugamba nti bakyabalwanyi. Mu America walingayo omusajja gwe bayita Malcolm X. Malcolm X yagamba nti mu America waliyo ebika by'abaniggers babiri. The house nigger ne farm nigger. House nigger be baddugavu ababeeranga mu maka g'abazungu ng'omuzungu kyalyako ne house nigger kyalya house boy. Ba farm nigger be baddugavu abaalimanga mu mashamba abapakasi. House nigger mukama we bwe yalwalanga n'amira eddagala nga ne house nigger abuuza boss nti nange mira eddagala. Ng'ate farm nigger y'omuliro bwe gukwata ennyumba y'omuzungu agamba ejje gwewo. The few privileged Banyarwanda when government simply don't care about the sufferings of Banyarwanda. Waliwo n'Omunyarwanda ava okuŋŋamba wano tisoogera ku linnya lye Katabaazi. Katabaazi Francis. Yes. MP. Kato yali bubi. Linda konzija. Gato okaba nti bali bubi. Ate kugambye beba house nigger. Naye ebigambo ebyogerwa bikosa batya Abanyarwanda ku bannabyabufuzi ab'ensimbi. Nzija. Eyangaayimye osiryogerako musimu Nyarwanda. Kati okoze oti. Anti nindako atidde. Ati ngamba wazze wano kola kwa tuli ku speed bannabyabufuzi ab'enjawulo. Lindako. Mama nze nazze n'omulamwa gwange. And you come to make a kololo kolo Banyarwanda. Nze nazze n'omulamwa gwange. Olina yokagamba nze tompi. Goberera ogwaffe boba Kashumba kome wange. Mbadde nkulaga. Goberera omulamwa gwe tuliko soso gwe guwazze. Lindako nzija. Nkulaga. Kyagulanyi and group. Ega bana abantu abali mu Buganda bamazeewo ettaka lyaffe. Owulira? Boogamba nti bamazeewo ettaka lyabwe ne services ng'okufuna national IDs ne passports lutalo. Owulira? Kyengezako okulaga. We are becoming a stateless tribe in Uganda. Naye mukama wange Frank. Gw'oli muntu omunyumungufu mukko. Omanyi n'ebibagoberera ng'omuntu ayagala okufuna national ID. Omanyi n'ebintu byonna bibagoberera. Omuntu baba 28 gwe baali bamye. Gwe ngo nawe okimanyi bulungi mu nsi. Bw'ova wano n'ogenda mu America bakuwa national ID yayo. Abantu bawera bataana bankubidde essimu nga bamumye national ID oba bamumye passport. Akigamba nkyogera. Bwe mannimba kati. Nga bagimumanga mu Uganda oba ngo. Bano bannayuganda 100 ku 100. Kyekugamba. Era ennaku esinga obbaluma kwe kuba bandolinga nti bano be mulaba bamazeewo ebintu byaffe. You get it? Nze sinywa mwenge, sinywa njaga, sigenda nkobutabika. Byenjogera mbigamba. Byogereza mazima. Minister, kasooke tulondoola okwogera kw'abakulembeze baffe be tulina awaggulu. Gye kututwala gye kutukomye. Ebigambo bya. Nze ndowooza okutandika ku Kyamuganda Gashumba.
kubanga alinga Madde njagala tuwulirize ku Frank Gashumba tumuwulidde ebigambo bye byayogera. Agamba Kyagulanyi alwanyisa Abannarwanda, mbu Abannarwanda babbye ettaka ly'Abaganda, n'olwekyo Abaganda batuuse obulabe ku Bannarwanda. Mu bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, mukulu Frank sinawulira ko Kyagulanyi wayogerera ku kigambo Munnarwanda, tannakyogerako. Ebigambo byayogera Kyagulanyi biri ku Mwami Museveni gwayogerako, tanagerako ku ggwanga nalimu nti oba Abannarwanda oba Abasoga oba Abasaamya, tannakyogerako. Era bw'ogamba nti nno Kyagulanyi abasosola ate ne mu gavumenti babasosola tebabawa ndagamuntu. Kati simanyi nti Kyagulanyi yaganda gavumenti obbawa endagamuntu, kyotambule bulungi. Bw'obbanga mummibwa endagamuntu kati ani abasosola? Kyagulanyi oba abali mu gavumenti? Ani ali mu gavumenti? Si General Yoweri Kaguta Museveni, kiba kitegeeza yabasosola, so si Kyagulanyi. Kale Kyagulanyi tugambe nti abasosola bannaffe Abannarwanda, Kyagulanyi abasosola. Gwe gennyini ogambye Katabaazi avuddeyo n'akugamba, mubaka wa Parliament wa Kalungu East Muttanzige, avuddeyo n'akugamba nti tomwogerako nti Munnarwanda. Naye ate Katabaazi ali ku kkaadi ya National Unity Platform, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yagimuwa ng'era akimanyi nti Munnarwanda. N'ayogera ku Gonzaga Sewungu Munnarwanda, ali ku kkaadi ya National Unity Platform, Kyagulanyi yagimuwa. Lwaki awala n'Abannarwanda ate abawa kkaadi? Bakulembere Abaganda, bakulembere mu Buganda, babeere ababaka mu Buganda, babeere Abaganda. Era lwaki Kyagulanyi omukyala we wewaka Munankole, lwaki muleeta ebigambo nga temusobola kubinnyonnyola ne biggwaayo? Kuba Kyagulanyi gw'ogamba omukyala Munankole, Kyagulanyi example z'oleeta balwanisa, baatayagala, yabawadde kkaadi, bali mu Parliament. Waliyo ne Kagabo gw'otayogeddeeko, naye baamuwa kkaadi, tebaamusosola. Ng'ate Munnarwanda ensi yonna ekimanyi. Lwaki tebaabamma? Kyogamba Kagabo gyali tewaliyo Muganda yaliyo ne bamumma kkaadi. Ewa Sewungu tewaliyo Muganda yaliyo ne bamumma kkaadi. Ewa Francis Katabaazi Katongole Erukaya tewaliyo Muganda yaliyo ne bamumma kkaadi, ne baziwaabo. Ekyo kiraga inclusiveness eya Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform. Bwe mulaleeta bino ebiboozi nga mulowooza mujja kufunirako akatale, mufune omukubira Kyagulanyi, ze mbalalira temujja kuyitawo mwerimba. Kyagulanyi yabasookayo. Ebintu by'Kyagulanyi Katonda bikola nga biri nakyo, olwedde byekola byokka. Olwedde mukyala we gwe yawasa edda ng'akyali ku campus mu Nankole, abaana be bazadde mukyala mu Nankole, kati atemeteme mukyala we n'abaana be. Lwaki temusooka ne mulowoozaamu ne muwaideninga ku bwongo bwammwe, ne mulema okujja just okukolera nti bampeeyo akasente? Njogere bino baŋŋambe nti wayogedde bulungi, kwako ekyetaano okiteeke mu nsawo. Singamba twogere nga tulumirirwa eggwanga lyaffe Uganda eryatondebwawo abantu obuntu abajja obuzzi kuno. Tuliwo ekitiibwa, twekkirizeemu nti tuli baawamu. Tuwasizza Abannarwanda, tuwasizza Abanankole, tuwasizza Abakiga, tuwasizza Abanyoro, tuwasizza Abasoga, tuwasizza abannaffe Abagisu, tuwasizza Abakalamojja, twewasizza tuli kati muntu omu. Eyo twavaayo. Mbulino ggwanga ly'abali, bali ggwanga ly'abali, eyo twavaayo. Lwaki mutuvuga okutuzzaayo? Ate mukimanyi omuntu wazaaliddwa lye libeera eggwanga lye. Babanga Gashumba bakuzaalira wano mu Buganda, taata wo ne maama wo baali Bannarwanda nga baava Rwanda ne bakuzaalira mu Buganda, goba Muganda, toba Munnarwanda wadde olimu omusaayi gw'eri naye oba Muganda. Kati gw'oli Muganda naye walemeramu looko oyagala okweyita ky'otali. Bw'oba oli Munnarwanda kitogera n'oddayo e Rwanda n'obeerayo.
bwanga oli Munnalwanda lwaki togenda e Rwanda kugamba mbu oyagala inclusiveness mumibwa ID nga Abannarwanda ate nga muli Bannayuganda naye nga bwe tunoonya nti amawanga agalina ensibuko mu Uganda eri Abaganda Abannarwanda teririimu kwata mulinawe muganda nti wano we tusibuka wano wali obujjajja bwaffe wano wali ennono yaffe teriimu e Uganda naye ate Abanankole balina ennono yaabwe we bava we basibuka Abakiga balina we bava bannaffe ab'Erwenzururu balina we bava bannaffe Abatulo balina we bava era balina n'obwakabaka bwabwe obwakabaka bwammwe mu Uganda buli luddawa kale oba obukulembeze bwammwe obw'ennono e Uganda buli luddawa mutwabakiriza ne mufuuka Baganda baffe ne mufuuka Baganda era muli Baganda muli Banankole muli Bakiga muli Banyolo eri temweyita kye mutali bw'oba oyagala kubeera kyeri e Rwanda oyagala kuba Munnarwanda genda e Rwanda obeere Rwanda Uganda ogirekere Bannayuganda abo abaagala okubeera e Uganda era baagala okuba Bannayuganda gwe atayagala nga olumirirwa nnyo ekyeri ddayo obeera eri oleke okwonoona eno bana bali eno bali bulungi beeyisa bulungi beeyagala beewasizza beezaddemu beezaalidde bajjajja na bajjajja bakojja na bakojja Baganda na Baganda bannaabwe kati lwaki mwaga okuleetawo enjawukana ezitalina mulamwa kubanga mumunoonya we mukubira Kyagulanyi wababuze kati mwaga muleete kino ne mutafaayo okuba nti mwawuliriza ebigambo bye okubimalayo byonna nga bwe yabyogedde bwe mwalina kajjayo kaasikayo mu bigambo bya Kyagulanyi naye tewali asikayo Mwami Museveni kyayogera agamba we shall crush the Baganda Kyagulanyi tanogerako tanaba kubaako kintu kyeyesimbyeko nti eggwanga gundi yalyogeddeko nti we shall crush Abasoga we shall crush oba nti Uganda revenge mutte Abasoga kubanga bajja kuba banzise Museveni gy'ava yugo mutte Abasebbeyi kubanga Museveni gy'ava tannakyogerako yagambye Mwami Museveni ne baakola nabo akabinja ke kaatambula nako kaakola nako singa banzita mubamanyi era basula wano mu Buganda namwe mubakoleko kyabadde kyangu nnyo okutegereka n'omwana omuto ayonka ate babanga ebigambo bya Kyagulanyi bwe bataategedde bulungi mbadde nsaba tufuneeko ku bigambo bya Kyagulanyi bimu oba tubiwulirizeeko tulabe Kyagulanyi wawe yakoledde ensobi Kyagulanyi kikyayogedde ekyabadde ekikyamu kuba okwogera amazima si musango wabula oyo gw'obuulidde amazima yagulabanga musango kuba omubuulidde ekituufu kyali kyakola bwe mba nga ndi musosoze nga benkola nabo bonna ba mu nnyumba yange nate ng'emirimu gyenkola gya kyalo nze chairman w'ekyalo owa defense muganda wange omuwandiisi mukyala wange publicity mwana wange ffenna nga bakakiko k'ekyalo tuli ba nnyumba emu mba musosoze kuba ekyalo kiriko abantu abalala kati oli bw'avaayo n'anjogerako nti noba nga gwe chairman omwana wo nga ye muwandiisi mukyala wo ye n'abakyala mwannyoko ye defense kati nze nennumwa nnyo neŋŋamba nti olwaki atwogerako n'olwaki asosola mu mawanga kati nenkyagala nkifuula ejjeno naye ng'oli ayogedde ku nze nenkyagala nkifuula ekyekyalo kati ndetere n'ekyalo ekirala oba n'ennyumba y'owalala ngambe nti gundi yayogedde ku nnyumba ya gundi lwakuba ffe tuli Baganda oba lwakuba ffe tuli Bakiga n'agamba nti nno batutte kubanga njagala okufuna support okuva mu maka amalala naye nga saadressinze kino kyayogeddeko nti lwaki bonna abakakiiko Baganda bange ba mu nnyumba yange wewali omulamwa gwa Kyagulanyi naye bano baagala otubuusa okutugyawo n'okutubuzaabuza abalala balowooza nti abantu bakyali mu mirembe giri nga tebafumiitiriza mu byogeddwa so balowooza bakyasobola okubrain washing Abannayuganda so nga bwe twavaawo buli muntu kati mugezi yeelowooleza neinterpretingira ebigambo
n'ajjamu omulamu omutuufu n'agugoberera tubula Kyagulanyi alina abawagizi buli gy'alaga bamuwagira era bayayaana okumulabako Lwa Bigambo byayogera nga biri ku mulamu ate nga bya ddala kati nsaba mukkirize tulabe ku bigambo bya Kyagulanyi bino byayogedde Luwero ebifuuse Namulanda ne bana bamwogerako nti yasosodde babitegere banzo bate babiwuliriza nga just babuukira etokota nti bw'oli avuddeyo n'ayogerako so nabo ne bagamba naffe katwogereko batutegeere nsaba tukakkane tuwulirize mpola mpola tusobole okumanya obuzibu bw'abano aboogera bino era kiki bafumba njagala okubalamusa mu linnya ly'Abannayuganda bonna gye tubadde tutabaalira ennaku eziyise njagala okubalamusa baganda bange mwenna mwebalire ddala abasinga obungi mutambudde kuva Kampala paka wano mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga sirina kye naayogedde baganda bange njagala okusooka okuza ekitiibwa mu linnya era ne mu memole y'abataata baffe ne bamaama baffe abo abatokomoka nga Museveni ajja mu buyinza abo abaazikibwa mu ntaana ezitamanyiddwa abatamanyiddwako mayitire njagala nnyo okusa ekitiibwa mu abo abaafa wakati wa 8 Museveni agezaako okufuuka pulezidenti njagala n'okusa ekitiibwa mu abo abazze batemulwa mu myaka emitono egyakayita omwo nga mwe muli Yasini Kawuma yali driver wange gwe baatemula nga bagezaako okunzita omwo nga mwe muli mwannyinaffe Rita Nabukenya gwe baatemula omwo nga mwe muli muganda waffe Akimu Sekamwa baamutomereraawo bombo emotoka ya poliisi nemuyitako n'afa n'abalala bangi nnyo njagala okusa ekitiibwa mu Olivia Lutaaya omwana omuwala maama w'obwana obuwala obuto ali mu kkomera paka olwaleero awatali musango kubanga yanyiiza Museveni ng'awagidde Kyagulanyi njagala okusa ekitiibwa mu muganda waffe Kalanzi muganda waffe Jamchidi muganda waffe Machete Yasini n'abalala bangi abali mu makomera olwaleero nga tewali musango njogera bino mu linnya lyammwe ne bwe muba temumpulira mmanyi nti emyoyo gyammwe gisima obubaka bwentuusa eri baganda baffe olunaku lwaleero baganda bange njagala n'okwongera okussa ekitiibwa mu abo abaatemulwa Museveni nga mwe muli ne kitaffe omugenzi Andrew Lutakome Kayiira tukyabajjukira tubalowoozaako era tubaagala ndi musanyufu nno nti olwaleero lwensose okufuna omukisa okuva mu kulonda nsaba tusobe tulabemuku ebyo ebigambo Kyagulanyi byasoose okwogera agambye abazze battibwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni nayogera ku Andrew Tankome Kayiira Museveni alina weyayogerako mu interview n'agamba Kayiira yali amutawaanya nnyo nga naye atambuza ekyaffe ng'Abaganda era ekyatuukawo Kayiira yattibwa buttibwa ani abayatta Kayiira nga Mwami Museveni atugambye nti azze atta abo abadde bawoza ffe ng'Abaganda Kyagulanyi akugambye Mwami Museveni ye yatta Andrew Tankome Kayiira ate Mwami Museveni yagamba nti abawoza ffe ng'Abaganda azze abatta gatta notes Kyagulanyi yayogera bifu bituufu n'agamba nti baana bangi battiddwa omuli eyali driver we Yasini Kawuma n'abalala n'abamenya n'agamba Mwami Museveni ye yabatta anaakulembera eggwanga Uganda leero Yoweri Kaguta Museveni anaavunaanyizibwa ku bya security ku by'obwetinda by'eggwanga Uganda leero Yoweri Kaguta Museveni bw'obanga oli taata ewaka ne bajja nga waliwo abaana bolina okulabirira ewaka omwana omu n'akubibwa ewakaawo n'attibwa n'ogamba nti nno tomanyi n'otawana nsi ani yasse omwana oyo era nsonga ki lwaki yattiddwa bagamba ani yasse omwana oyo oba kale omwana n'ajja ewaka obanga wawaka n'aliibwa ne bamulya ebyabaseze mubimanyi bagamba mu maka ago baaliiriddewo omwana taata n'atavayo okunnyonnyola ani yalidde omwana oyo ani aba yalidde omwana taba taata wawakaawo bamusanga tusobola kuvaayo nannyonnyola ani yatta Yasini Kawuma
batusobola kuva nanyonyola ani yatta Andrew Lutankume Kayiira, ani aba yatta abantu abo. Mwami Museveni kyalina okukola kuvaayo nanyonyola ABCD nti kino ono yatta Neta Nabukenya, ono ye yatta Yasini Kawuma n'abatulaga. Kwane yennyini yavaayo one day ng'ayogera ng'aseka Kyagulanyi baamukubamu, nali manyi baamukuba nnyo naye nalina okulaba nga baamukubamu ekimala. Tegeeza abaakuba Kyagulanyi baali bamukubira ki? Ate abaakuba Kyagulanyi batta Yasini Kawuma. Ate mwami abatta Yasini Kawuma era abakuba Kyagulanyi Museveni ayogera nabo era anyumya nabo. Kitegeeza abamanyi yabakolera ki? Kati awo Kyagulanyi byayogera bikyamu bituufu. Tugende mu maaso. Okwogera nammwe tubadde tutambula mu bitundu bingi naye nsanyuse tindi mu kwogera nammwe baganda bannange wane ewaffe mu Buganda. Ndi musanyufu nti bino byenjogera mbyogera mu lulimi lwammwe lwe mutegeera obulungi mu abaganda ba kuno. Ndi musanyufu kubanga Mandela agamba bwe oyagala okwogera n'obwongo bw'omuntu yogera olulimi lw'ategeera, naye bwe oyagala okwogera n'omwoyo gwe yogera olulimi lw'abajjajjaabe. Ndi musanyufu nti njogera nammwe abaana ba Nakalama, mwe abaana ba Kintu, mwe abazzukulu ba Nambi. Mu kaseera kano mu byafaayo kinkakatako okubabulira amazima, kintukakatako okugambagana amazima abaganda bange. Kinkakatako okubatunula mu maaso ne mbabulira ekituufu nga bwe kiri mu abaana ba Nambi, kubanga simanyi nti tunafuna ebiseera bingi oba emikisa mingi okwogera bino ebigambo. Njogera nammwe nga baganda bange, njogera nammwe ng'abooluganda, njogera nammwe ng'abazzukulu ba Kintu, era njagala bino bye mbagamba mubibuulirize, mubirikodinge, ate mubitambuze, mubituuse ku bonna bonna besobodde kubeera nabo olwaleero. Olwaleero tuzze wano oluvannyuma lw'okutabala eggwanga lyonna. Eno tuwa yatandikira Mbalala Mwankole, bwe twavaayo ne tugenda e Fort Portal mu Toolo, bwe twavaayo ne tugenda e Kasese mu Lwenzori, bwe twavaayo ne tudda e Kabaale mu Bakiga, bwe twavaayo ne tudda e Mayuge mu Busoga, bwe twavuddeyo ne tugenda e Busia mu Bukedde, era bwe twavuddeyo ne tugenda e Mbaale mu Bagisu. Olunaku lwajjo twabadde Lira mu Lango. Mwenna mwazze mulaba ebigenda maaso, mwalabye engeri gye batwaniriza, mwalabye engeri gye baniriza obubaka obw'enkyukakyuka, obubaka obw'ekwenunula. Ekyo kyayongedde n'okulaga Museveni n'abo abamulya mu ngalo nti bye boogera byabwewusa, nti enkyukakyuka bajagala mu Buganda bokka. Mwalabye eggwanga lyonna lyonna kye ligamba. N'olw'ensonga eyo baganda bange olwaleero neetise obubaka. Obubaka buno nga buva mu Ankole, obubaka buno nga buva e Lwenzululu, obubaka buno nga buva mu Bakiga, obubaka buno nga buva mu Basoga, nga buva mu Balango, nga buva mu Uganda yonna. Mbwetise nga mubuleetere mmwe abaganda ba kuno. Bangambye nti buli kitundu kya Uganda kyakoowadde nakyemalira Museveni, kyakoowadde okunyigirizibwa, era kyagala nkyukakyuka, ate bakyagala kati. Tebangambye bugambi, wabula baavuddeyo ne bayimirira ku magulu gaabwe, era mwenna mwabalabye nga bonna bonna balaga bakoye, era baagala nkyukakyuka, era bagirindidde ebbanga ddene. Baganda bange nga mwenna bwe mmanyi nti Museveni asobodde okutufuga emyaka gye ne gikunukiriza 40 ng'akozesa akakodyo aka divide and rule oba okutwawulayawula mu mawanga n'ebifaanana ng'ebyo. Naye nnyina essanyu okubategeeza nti eggwanga lyonna kati lyegasse n'ekigendererwa kimu kya kugoba Museveni ne babbi banne. Lwaki tewali ayogera ku nsonga eyo nti eggwanga lyonna lyegasse lwa kigendererwa kimu kugoba Mwami Museveni? Lwaki tebapuluvinga nti teryegasse? Kale kye baagala okupuluvinga nti teryegasse kino kye bali mu kukola leero nti waliwo obulaba eggwanga lyegasse, sitwagala lyegatte. Tulina okulaga by'ebitundu ebirala Kyagulanyi gy'avudde, nti ate bwe yazze e Buganda yabaguddeko olutalo mmwe gy'avudde. Naye ate ng'obubaka bwe yeetisse bali bwe bamutumye ajja abugambe bano Abaganda baali Yoweri Kaguta Museveni.
kati abo tebaagala kugendawo babuukawo ne bagenda wali webasobola okufuna kye beekwasiza nti yagambye okukola ku revenge ku mwami Museveni. Tugende mpola njagala n'abo aboogera nga tebawuliriza bawulirize tufune amazima ga Kyagulanyi. Olunaku lwa leero njogera gye muli nesiri shuwa nti Museveni n'obutiitiizi bwe bananzikiriza okutabaala eggwanga okutuuka mu bitundu eby'enjawulo. Mujjukira nti nga twakatandika okutambula eggwanga bayita mwana omusajja we omufere gwe bayita Kulaije ne batandika okuteekawo ebiwaanyi bya bomu nga bomu ezo baziteeka mu Kampala n'Abakiso n'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo. Ekyo kyafaananyeko ne mu kampeyini bwe batulemesa okugenda e Masaka n'okutuuka mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo, kubanga kino kye mulaze mu Luwero kisobola okulabika mu buli kitundu kya Buganda bwonna. Olw'ensonga eyo manyi bulungi nnyo tibateekateeka ogesaako okunnemesa okutuuka mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Olw'ensonga eyo nsazeewo okukozesa omukisa guno nga nnyimiridde wano e Luwero, nga nnyimiridde ku musaayi ne ku magumba g'abakitaffe ne bannyaffe ne baganda baffe, nga nnyimiridde wamu nammwe abakulu abaaliwo abato abaaliwo. Njagala okwogera sina bantu b'e Luwero bokka, wabula njagala okwogera n'abantu ba Buganda yonna. Abantu b'e Luwero mwe mwaleeta Museveni, naye ate okutwalizaamu abantu ba Buganda mwe mwaleeta Museveni. Bakiŋŋambye nga n'abamu bakinnangira ti mwe Abaganda mwe mwaleeta Museveni ate nga bambulira mazima. Naye tebakomyawo ne baŋŋamba ate era mu Abaganda yemma Museveni basinze okukozesa okulemera mu buyinza ng'anyigiriza bannammwe. Kale nno wadde tuli wano obulemeezi ba ssebo ne bannyabo, njagala okwogera n'Abaganda bonna mu buli ssaza lya Buganda lyonna. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Buddu ewava Matayasi Mpuuga. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Bugerere, Abaganda abali e Bulundi, Abaganda abali e Busiro. Njagala okwogera n'Abaganda abali mu Busujju. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Butambala ewa Mwanga Kivumbi. Njagala buno obubaka butuuke ku Baganda abali e Buvuma ku Lukalu ne mu Bizinga. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Buweekula, Abaganda abali e Kabula. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Kooki ewa jjajjange City Center gye yeebase. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Kyaggwe Namboze gy'ava. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Mawogola. Buno obubaka njagala okusindikira Abaganda abali e Mawokota jjajjange Walakira gye yeebase. Njagala buno obubaka musindikira Abaganda abali e Ssese mu Bizinga. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Ssingo, fe ab'Embogo gye tusibuka jjajjange Kayira gy'atudde e Mugulu. Njagala buno obubaka bugende eri Abaganda abali e Kyaddondo gye mpangalira. Njagala buno obubaka butuuke eri Abaganda abali e Gomba kitange gye yeebase. Njagala okwogera n'Abaganda bonna mu Buganda. Mamanyi nti mugoberera era muwuliriza. Nsaba buno obubaka bubatuukeko Baganda bange mwenna. Obubaka bwange obwaleero njagala batuukeko so that singa bannemesa okubatuukako, singa amagye gonna gannemesa okutuuka eyo, message gye njagala obatuusaako njagala mbeere nga mugifunye. Ate bwe naasala amagezi nga bwe ŋŋenda okusala amagezi nga Kibanda okubatuukako. Kukyanga batuwamba ensi yaffe bagifuula yakutuluka musaayi. Uganda yafuuka ekisekererwa mu mawanga ageetoolodde ensi yonna. Uganda yafuuka ekyenyinyolwa bassebo ne bannyabo. Ate nammwe mukimanyi emisolo gye babigika abantu, naye nga tetulaba kyegikola kuba amalwaliro gaffe gongera kuvonda n'amasomero gaffe n'enguudo byongera kwonooneka. Gavumenti ya Museveni bakanya kugamba timunyweze emisipi gyammwe, bo emisipi gyabwe nga bagaziya migaziye. Abantu baffe bali mu kubonaabona mu bwavu naye nga bo bali mu kuzimba zikalina eziringa ziwoteeri, bali mu kweyagalira misolo gyaffe, bali mu kuza zi birthday. Olunaku lwa leero Museveni akozeseza biliyoni ne biliyoni ng'akuza birthday. Bw'aba takuza yiye ey'emyaka 80 n'omusobyo, akuza ya kitabani kye kino ekigwagwagwagwa.
Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine agambye nti Mwami Museveni bukyangajja kwata obuyinza bw'eggwanga Uganda oba bukyangajja mu Uganda yonna gye yava atabusi bantu omusabe gwa Uganda gutulukuka mazima amatuufu olutalo Luwero yalutandikayo erikaguta Museveni natta abantu abo bonna abaafa lwe tubateeka ku ye kuba singa tyatandika olutalo tebandifudde yabakiira yabatta ago mazima Kyagulanyi gayogedde era abantu bangi abattiddwa mu gavumenti ya Mwami Museveni n'ennyini naaweewaako obujulizi waliwo abantu abasiraamu abazze nga bakwatibwa ne bateekebwa ku mpingu ne bakubibwa amasasi misana ttuku Mwami Museveni n'agamba nti bwabadde butanwa waliwo bannayuganda bavayo okwekalakaasa ne battibwa 18-19 2020 n'okwekalakaasa okulala okuzze kubeerawo Mwami Museveni n'agamba battibwa mbutanwa baali bakola effujjo ne battibwa mbutanwa naye ng'akkiriza nti battibwa gavumenti ye amagye ge gaaduumira kitegeeza yabatta kuba yalina omukono ogusembayo ku byokwerinda by'eggwanga Uganda ani aba yawadde ekiragiro abo abasse era bw'abanga si yakibawa nti mutte baani be yakwata ekibonerezo kye yabawa abo abatta bannayuganda kati abantu abamufuja okudisikasinga ku ekyo nti Kyagulanyi yagambye Mwami Museveni bukyangajja atta kituufu buli bukyangajja atta mufuja okutuwa discussion ku ekyo era omufuja obubaka bwa Kyagulanyi okutuuka eri Abaganda be yabadde abusindikamu baagala babuzeebuza Abaganda baleme kwefumitiza ku bigambo bya Kyagulanyi batandike kwogera ku kyakwawulayawula mawanga buli ebigambo ebirala bife ebituufu bife abantu baleme biwuliriza na kubyebuulirirako babere ku kimu kya mawanga naye nga tewaliwo ekisimbuka we yakyogeredde kati tugende mu maaso n'ataabiwulidde abiwulire bannyinaffe bannakacwa bannanyonga bannanfuka bannamagembe bali mu batundanga abaddu kati babakyusa n'erinnya babayita bakadaama bali mu kubonaabona mu nsi z'Abawalabu bakyusibwako buli kikolobero bakomerawo mu zibokisi buli lunaku waakiri emirambo 4 oba 5 girandingawo entebe tebaagala byogerako tebaagala bifulume mawulire kubanga kyonoona bizinesi yaabwe kati batandika ne bizinesi empya babatwala ne babatundamu ensigo olowooza ogenze kufuna mulimu kumbe eyakutunulira alaba ensigo gyagenda okufuna sente ze alaba ekibumba kyagenda okufunamu sente ze bityo Museveni bwatyo basasudde Abaganda bakono lwaki bonna bakulira zi program ku zi TV ku zi radio bonna abateesa abaleeta emiramwa gy'okuteesaako mu kwogera kwa Kyagulanyi tebajjaamu abaana ba Buganda batalina kye bakola abagenda ku byeyo ne battibwa ne bagibwamu ensigo n'okumonga balema bagongo badde bawenze lwaki omulamwa tegugenda awo ne tufuna solution y'ekyo Kyagulanyi kyayogeddeko ne twebuuza lwaki abaana bagenda buzibu ki obuli mu ggwanga lyaffe ne twadressinga obwo ne tujjayo kali akali akitwagala okuleeterako enjawukana mu nsi ne tuva ku kino ekinene ekinyusi ekitwala abaana baffe Bulaaya ne babatta ne bakolako ebikolobero ekyo kitwagala kidisikassingako kubanga tekirina makulu oba bafa baffe kati ne tujjayo ekiyamba Mwami Museveni okwongera okwawula mbukati Kyagwe tumusaleko namba tulage bali nti nno ayagala kubagoba mu Buganda nga bwe yali agobyani kale twongere kulya ebigambo bya Kyagulanyi ebyo byonna twandibadde tulowooza sobola obbigumira kubanga buli kirimba kimala ne kikka naye ate sinsinga okukyankalanya obwongo kwe kulaba nti ate Museveni taswala agezaako kati ate okutuuka kateekako guno gutabani gwe guwaddanga bunagwo gutufuna embere Abaganda bakono ani yatuloga bwaba we yatuloga mu mugambe eddogo ligenda kufuluka olunaku olwaleero Museveni alowooza tyagenda kuzimba obwakabaka bwe wano ku ttaka ly'abajjajjaffe ng'alizimba ku magomba g'abakitaffe n'emunyaffe ekyo kikafuuwe eyo mugwira okumanyirira ku ttaka ly'abajjajjaffe kikafuuwe Museveni tukikinalako
Twogeremu awo. Kyagulanyi agambye mwami Yoweri Kaguta Museveni alina omulamwa ogw'okukola obwakabaka bwe wano. Obwakabaka nga bwe tumanyi mu baddugavu, kabaka bw'akisa omukono balonda mu famire ya kabaka amusikira, eyo yazaalibwa nga kabaka n'atwala mu maaso obwakabaka okukuuma obukulembeze bw'ennono obwa Africa. Era n'ewaka taata w'ewaka bw'afa balonda mu baana be n'amusikira ku by'ennono, n'asikira omusaayi gwe, tasikira bya bugagga bwe nga abasinga bwe bakirowooza, tasikira mulimu gwe nga abasinga balowooza. Oyinza obba nga musika mu musaayi naye ate nga si yasigadde general manager wa company ya taata we. Kati mwami Museveni ayagala kukola kya bwakabaka nti kabaka bw'aba badde alina ebyobugagga amudidde mu bigere, ebyobugagga ebyo bigenda mu mikono gy'oyo kabaka abazzeewo mutabani we. Mwami Museveni kyayagala okuleeta Kyagulanyi kyali mu kugamba ensi nti mwami Museveni byonna ebitambula alaga ayagala kuteekawo mutabani we. Bw'ateekawo mutabani we mu ngeri bw'eti abanga ataddewo obwakabaka nti kati Uganda ya mwami Museveni yagifuula nsi ye, nolwekyo agisikiza mutabani we. Nga ssentebe w'ekyalo bw'anaafa n'agamba mutabani we yabadde akwakulira ekyalo, oba ssentebe w'ekyalo abufudde bwakabaka naye nga ate wali abantu balasobola okuba bassentebe b'ebyalo. Ekyo Kyagulanyi kyawakanya. Lwaki aboogera teboogera ku kino nti ddala mwami Museveni ayagala kufuula Uganda bwakabaka? Lwaki teboogera ku eyo ensonga? Lwaki yo bagibuusa amaaso ne baagala okuleeta ey'amawanga olwokuba Kyagulanyi ayogedde nti ye ng'Omuganda? Ki kye bapanga? Baagala kutoolako bantu bamu ku Kyagulanyi, ate babuliddwa kye bagamba ensi, babuliddwa kye beekwasa mu Kyagulanyi byakola. Kati banoonyayo ekyo kwe banaatambulira okusobola okulemesa okuddamu okutambula kwe, nti ebigambo byayogera bya busosoze. Baagala ekinaagulibwa international community kye banoonya, tewali kirala. Kale katugende mu maaso. Mukimanyi bulungi nnyo nti bakitaffe ne banyaffe balowooza nti beegattako Museveni nga balwanirira demokrasi, nga balwanirira enfuga ennungi, nga balwanirira eddembe ly'obuntu. Naye nga Museveni yalina pulaani ye yakutufuga emyaka 5, bwe twamugondezaamu kati alowooza agenda tufuga emyaka 10. Kikafuubwe. Twogere ku ekyo. Kyagulanyi agambye mwami Museveni ebiwandiiko mwabirabako ng'agamba nti ajja kufuga myaka 5. Kati alaba gigenda kuggwako nti kati ayagala 10. Kyagulanyi n'agamba ekyo kikafuuwe tujja kikkiriza wano ku ttaka lya bajjajjaffe. Kyagulanyi azaalibwa Gomba. Bajjajjaabe bali wano Bambogo. Ab'Embogo balina obutaka bwabwe wano, n'ebika ebirala birina obutaka bwabyo wano mu Buganda. Wagamba ayogera na ba Buganda. Mwami Museveni simanyi ggwanga lye, naye yonna gy'ava ewali eggwanga lye ewali obutaka bwe, era yalinayo obuvunaanyizibwa bunene nnyo mu bwakabaka bw'avaamu. Kane Kyagulanyi kyakulaga nti mu bwakabaka bwa Buganda alinawo obuvunaanyizibwa bunene. Toyinza kuteeka wano kabakawo mu bwakabaka obwa Buganda ne tukikkiriza. Ekyo kikafuuwe Kyagulanyi kyalwana, tekijja kusoboka. Gwe Uganda ogifuule nti bwakabaka bwo. Uganda yateekebwawo nga si yakufugibwa kabaka. Uganda yateekerwawo nga yakufugibwa muntu, prime minister. Asunsuddwamu nti yagenda okukulembera Uganda, era amaleko ebbanga eryesalira aveeko tulonde omulala. Wagala kifula kya nsikirano, ate nga gwe omu alwana ebyensikirano nti tebiina makulu. Bakabaka agamba mbu bano bamutebi, bano bakabaka abaaliwo mu baali babuyabuya baddanga mu kwambala maliba gango ne balema okulwanyisa omuzungu. Kale ye atayambadde maliba gango yakalwanyisa abazungu bameka?
nga tewali kinaye ate abayambalanga maliba gengo be bateekawo Uganda gy'okulembera singa tebateekawo Uganda gy'okulembera singa you are nowhere ebyo natabijjukira tabirowoozaako nalowooza nti bannansi nabo obwongo bwabwe butini tebategeera bulungi baavuma bavvoola buli nnaku bakabaka baali babuyabya baali banafu ne bakkiriza omuzungu n'akolawo Uganda ate Uganda gye yakola omuzungu ate ye gyakulembera ate gyakajjaliramu ate era gyawuliramu amaanyi gyawuliramu amateeka n'afa ebyabalala ku ky'omuzungu kati baba nga li baakola ensobi ne bateekawo Uganda then gwe satula Uganda eveewo kuba terina mugaso gwe tukutenda amaanyi ogambe tuddeyo ku bwakabaka bwaffe Uganda eveewo kubanga yateekebwawo mu bumonyi bw'amateeka aho tukuke tugambe nti wamma oli munafrika naye kyabali kye baateekawo nga bakompromisinze bakabaka baffe ate gwe kiwewaaniramu ate n'ovuma bali abakiteekawo ate nga nawe ekyolimu kiveemu kale tugende maaso n'ebigambo bya Kyagulanyi otunuulira luli nalinda baba muzeeyi Nadduli abaamuleeta ng'ate be basinza omuwaana kitange muzeeyi Nadduli nayogerakoko naye mwamuwulira si wanjawulo muzeeyi Nadduli byayogera ne Katumba Amala byayogera Katumba Amala byayogera ne Mwanyinaze Nabbanja byayogera Abaganda bakunani abaloga ne baba batira abantu bammwe Katumba Amala ayita ku lugwanyi Nadduli bamutira omwana Abaganda bakunani abaloga mwe basajja mwe namwe bakazi mwe abakulu awo omusango Kyagulanyi gwakoze Haji Nadduli batta mutabani we Jakana Nadduli abaamutta ensi ebamanyi Jeno Katumba Wamala bali bagenda kumutta Mukama n'amutaasa ne batta muwala we abatta muwala we ensi ebamanyi Kyagulanyi kikyamu kikyayogedde awo ayogedde amazima kati amazima ge gasiwa abantu tebaagala abantu bagategeere bajjawo amazima baleetewo ekya tribalism mwerabire nti ani yatta muwala wa Katumba Wamala tebaagala mwebuuza ebibuuzo ani yatta muwala wa Katumba Wamala ani yatta mutabani wa Haji Nadduli ebibuuzo tebaagala mubyebuuze kati babatawo kino ekibooziboozi okubavugirako mwerabire biri ebigambo obubaka Kyagulanyi bye yabawadde muleme okubwogerako kubudiscussingako mubeere ku kino ekya tribalism ekyokusosola mu mawanga mubeere ku ekyo biri mubiveeko muleme kubyogerako Omwami Museveni abaasikuwalinga kati nze njagala ebigambo bino mubiwulirize era mubyekenneenye muleme genda na kibooziboozi kiri mumanye Kyagulanyi kyabadde ategeeza n'obubaka bwe kibulimu era mubigamba balala nabo babitegeere tugende mu maaso Mwene mubanga mulaba nti ebiseera byammwe bye musigaza ku nsi bitono nnyo nga munaatera okufa tetukyali kuno ebiseera binene tetugenda kubeera baddu b'oyo omugwira gwe mwaleeta kubanga mmwe abawadde obukunkumuka kikafuuwe bino bibagamba kubanga tewali agenda bibagamba baganda bange bino mbibagamba kubanga bafuba nnyo making sure eno message tebatuukako zebagezaako nnyo okuba mu kulonda nga ne bengenda mu kyaki father bajja ne bamutiisatiisa ne bagamba tuyogere erinnya Kyagulanyi nga ne bembeera ku rediyo mwe abaganda bakuno mwakampulira ku rediyo yaffe emirundi emeka nze siri muganda Kyagulanyi musosoze asiga bukyayi ku mawanga amalala abaganda batemetema amawanga amalala agali mu Buganda kati bwabuuza nti ndi muganda mwakampulira ku rediyo ya Buganda emirundi emeka ategeeza CBS FM kati awo kusosola mu mawanga kyokuli awo kyogamba bakola ku CBS baggwanga ddala ate nga CBS ya Buganda lwaki tugula bwongo bwaffe ayogera ku nsonga entuufu bano tebaagala ensonga entuufu zoogerweko abantu bazitegeera bazeebuuzeko ebibuuzo nti naye lwaki CBS tekyaza Kyagulanyi kubanga waliwo yabateekamu omukono n'abagaana nti omukyaza Kyagulanyi nja kuggalawo CBS nga bwe nakola mu 2009 bwe muleta Kyagulanyi ku pulogulaamu zammwe nja kugiggalawo CBS
kati n'abaana bo nga bali ku bunkenge tebalina kyakukola tebajja kumukyaza. Kyagulanyi ajjayo mazima kati tebaagala mwebuuze nti lwaki Kyagulanyi tebamukyaza ku CBS mwana wange naffe situmuwulirako naye ani yagana Kyagulanyi obutamukyaza ku CBS tebaagala bye mubyebuuze era mubyogereko mubudisikaasingeko kyebava bayita kino ekiboozibozi ky'amawanga mumale obudde muleme okugyamu ensonga enkulu points enkulu zeyayogedde okuzoogerako okuzekennenya n'okuzigaziya mufune ansa Museveni takyagala bino bye baleeta ebiboozibozi nola ne TV nazo ne zijjayo ebyo kyeza ne ku TV waliwo abalowooleza kitwagala mwogere ku mulamwa guno ne batajjaamu nsonga nkulu fesa batutegeere aye twerowooleze Kyagulanyi tukyamuwuliriza. Manyi kumwe bangi mwewuunya kisobose kityaffe okutambula nga Museveni tatukubye masasi bwe twasembayo gezaako okutambula mu ggwanga yatta bannaffe nakyo nja kibanyonnyola newankubadde Museveni akozesa abaganda bannaffe okumabalamu amaanyi buli lwenfuluma eggwanga bagamba amulaba Kyagulanyi ali mu kweyagala abalimalima nti ali mu swago mbeera nkola era byembadde nga nkola bye bino. Museveni mu Novemba 2020 yatemula baganda baffe abasukka 105 bwatyo we yalinga akola yatemula mu 99 yatemula mu 2009 yatemula abantu ba Kabaka baali bagenda e Kayunga mu 2016 yatemula abantu b'omusinga naye n'amusiba. Naye Museveni teyamanya nti nze Kyagulanyi nali wanjawulo era bwe yamala okutemula abantu baffe twalwalawala Museveni ne mutabani we n'abo batemu banne ne tubatwala mu kooti y'ensi yonna gye bayita International Criminal Court. Eyo kooti ewozesa bakalintalo Sadamu gye bamutwala Taylor gye bamutwala Bashiri gye bamutwala Museveni agimanyi. Museveni emundu zakozesa ne sente zakozesa okulirira abantu n'okutemula abantu n'emundu zagula abo abagwira be bazimuwa kati nagenda mu kooti yabo yennyini ate nabo olumu babeera bankwe kubanga be basapootinga abo badikiteta. Oyo Museveni yatunda buli kimu yeewala sente ku basungu sente gw'omwana n'omuzukulu gwogenda ozisasula. Bwe twogera olunaku lwaleero buli munnayuganda oba wa lunaku lumu oba wamaka gumu abanjibwa miliyoni 2. Lwaki TV za Uganda emikutu gy'amawulire g'e Uganda tebaleeta miramwa ku nsembi ezibanjibwa Bunnayuganda obukadde 2 nti zajja zitya era zigenda kusasulwa zitya? Lwaki gye miramwa gye twogerako mu kwogera kwa Kyagulanyi? Lwaki tujjayo kyawo kusosola mu mawanga? Lwaki tetujjayo miramwa gya Kyagulanyi gy'ayogerako omusango yatwala mu kooti y'ensi yonna okuvunaana Mwami Museveni okutta Bannayuganda? Lwaki twogera ku ogwo? Kubanga sitwagala Bannayuganda bamanye bazuule maanyi ga Kyagulanyi wegali nti akasajja k'amaanyi ola akatwala Museveni mu kooti y'ensi yonna kati ne poliisi asobola mukuba kubanga wali omusango mu kooti y'ensi yonna ka Kyagulanyi ssebo k'amaanyi. Ebyo twagala mu byogere twagala mu bidisikaasingeko baleeta bya kusosola mu mawanga babafunzizaawo muleme kwogera ku musango oguli mu kooti y'ensi yonna muleme gwogerako kufula kulaga achievement za Kyagulanyi tebaagala mu byogereko. Tebaagala boogere ku nsimbi ezibanjibwa ggwe zeewolebwa zitya era zigenda kusasulwa zitya. Tebaagala mu byogere kuba mujja kumanya amazima baagala bafugira mu kibululu balabawo ekigenda okubazibula amaaso nga baletawo ekiboozibozi ekibaziba amaaso bino ebyokusosolagana mu mawanga. Kati buli omu ayogera ku ekyo tayogera ku nsimbi ezikubanjibwa n'abaana bo bozadde tayogera ku musango gwa Kyagulanyi oguli mu kooti y'ensi yonna ogwa Mwami Museveni okutta Bannayuganda. Tebaagala kubyogerako bajja mu bino ebibabuzaabuza ebibawa hype bibajje ku mulamu omukulu guli kubanga mujja kwerowooza musalewo ekituufu. Nkidamu gwe ali wano olwaleero tekikoma ku gwe n'akaakaana akawala akato kabanjibwa miliyoni 2 bebi bakubanja miliyoni 2 n'omwana gwozaala leero bamubanja miliyoni 2. Ekyo kyandibadde kibakabya n'obakabya. Sente ezo zeewolebwa Museveni ng'atalayo ffe bateekayo ng'omusingo. Kaakati
twagenda mu International Criminal Court Museveni buli yakolanga twalinga tubirikodinga era waliyo firimu empya gye twafulumiza eri mu kutabaala ensi yonna wano tennatuukawo naye nammwe mujja giraba kubanga eri ku Netflix eri ku buli channel yonna eri nakugambye nze ndi international gwe Museveni tolina kyonza kwanga kakati twatwala Museveni mu kkooti y'ensi yonna gye bayita International Criminal Court era nyina essanyu opategeeza nti essaawa yonna ekiwandiiko kibakumpime kisobola okuyita nga Museveni tasobola yadde n'ogenda e Kenya ate kirungi nnyo kubanga babunziza Uganda mubalaba bafiira bweru baba tafiiridde Italy afiira Turkey baba tafiiridde Turkey afiira UK baba tafiiridde UK afiira America kati twagala tubasireko nati nga talina waayinza kuyita twagala Museveni bw'alwala si yazeeyise si yabunze twagala agende mu malwaliro ga wano kati n'ekyo nayo nsonga lwaki TV radio emikutu gy'amawulire g'e Uganda baprograma abakola program tebabuuza kibuuzo ekyo bwe bakyaza ku pano nti Kyagulanyi yagambye amalwaliro g'e Uganda mafu abatukulembera tebagafuddeeko bo bajjanjabibwa bweru waliwo eddwaliro lye bagamba okuzimba erubowa liri kuki omusimbi baayisa mungi lituuseewa amalwaliro g'e Uganda lwaki tegazimbibwa lwaki buli kitundu tewaliyo ddwaliro ddene ddungi lwaki tulaba eri ebukedeya speaker amongi gyazaalibwa alina ennyumba nnene nnyo ate obulwaliro bulinga obusulo bw'embwa lwaki tetwogera ku ebyo ebiyamba nze naawe n'oli ffenna ebiyamba omuganda ebiyamba omugisu ebiyamba omunankola ebiyamba omutoolo lwaki twogera ku ebyo netwogera ku byawula ffe kubanga tebagala mumanye mazima tebagala mumanye bituufu bala Kyagulanyi yayogedde amazima gennyini nga gabakoona tayagala boogere nti nno abasajja babajjanjabira bweru tayagala mukyogereko mukitegeere tayagala boogere ne mulaga eddwaliro fu tayagala mukyogereko tayagala mwogere nti amalwaliro agali mu bitundu byammwe mafu mavundu tayagala mubyogereko tayagala mubimanye tayagala mubyefumitirizeeko ayagala mubeere ku kyamawanga Kyagulanyi musosoze Kyagulanyi musosoze Kyagulanyi musosoze Kyagulanyi mubeere ku ekyo nga ensonga enkulu temuziwa budde muwulirize ebigambo bya Kyagulanyi mubyekkenneenye ate buli ayina ebigambo bya Kyagulanyi ddamu obiwulirize ng'otudde wamu binyumize banno obibannyonnyole mu binnyonnyoke mu bunnyonnyofu ne Uganda lwegenda okutereera tuve mu bintu byakulimbalimba okutujja ku mulamwa tukyawuliriza ebigambo bya Kyagulanyi naye kyo ng'ekiguddeko Museveni bwe twamutudde mu kkooti y'ensi yonna Museveni firimu bwe twagiraze ensi yonna bwe twatuukiridde abakulembeze b'ensi yonna abo bamuwala ssente abo bamuyamba nga n'ennyonyi zagezaako okutiisatiisa abantu bwe bajjako switch eri wano tesobola kusituka so bwe twamutudde oyo Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ebyo tebagala mu bitegeere nti Mwami Museveni obuyinza abujja eri era bali bakolera tebagala mu bitegeere era Kyagulanyi bagamba nti bali nabalangidde nti mwe muwagira omuntu atta bannayuganda omuntu atulugunya bannayuganda omuntu akola ebikolero ku bannayuganda mu kikomye ne bali ne baswala ne bafuna akafansonyi kuba abazungu bo baswala bafuna akafansonyi kasito balangira kasito yogera amazima kasito yogera ebyaddala baswala tuvula Mwami Museveni wali ali ku bunkenke talina mirembe mwajja basigala kifaananyi nti ali mirembe naye nga ye waatudde amanyi mukoti y'ensi yonna yensonga lwaki mulaba tulina kalemberembe akatono yensonga lwaki tusobola okutambula mu bantu baffe yensonga lwaki mulaba tusobola okwogera nammwe yensonga lwaki nawulidde nga bagezaako okuyiiya tuli nga bajja batukuba bukubi tebannyonnyola naye kati bakyabukuta bayiiya ekibooziboozi bagamba nti ate waliwo zibbomu bwe bazitega bwe bazitegulula bwe bazitega bwe bazitegulula ebifo bye bategamu bye bakyali baabwe bwe bazijjamu mutabani wa Museveni bwe yali atambula nga saalaba ku zibbomu ye Museveni
Museveni batambula nga tetulaba zibomu. Guma musajja mukulu kati gakubugumye. Guma. Nze nkyabuuza lwaki ba programming ku TV ze Uganda, ku radio ze Uganda ababoogera ennyo simanya aba-analyzing aba-analyst be Uganda bamwe lwaki baba ba-analyzinga teba-analyzinga ku ekyo Kyagulanyi kyayogedde mbuuza njagala tufune answer ffenna wamu nga tutambula mu bintu bino kubanga bw'ogamba nti Kyagulanyi Ssentamu ayogera ku bya busosoze n'olwekyo musosoze gunayagala kutambuza ekyo nga tuyagala kugamba nsi ebituufu ebiri mu kwogera kwa Kyagulanyi wabaawo kyoli mu kuvuga meaning muli mu lukwe okutambuza kye mutambuza okujja ku bannansi ku kituufu ku mazima kwa Kyagulanyi bw'ayogera amazima mu kifo ky'okwongera amazima okugajjayo ensi emanyi amazima mumwagala kufuula abantu kubajja ku mazima mubateeke ku by'okubulimba mubatambulizaawo basobole obutamanya mazima matuufu gali mu bigambo bya Kyagulanyi n'akubuuza nti lwaki mutabani wa mwami Museveni General Muhoozi babadde akola birthday tours ze tabadde obatujju bakuba bomu lwaki mwami Museveni waba atambula eggwanga batujju tebakuba bomu ate nga bebandyetaze okujja kuba bagala kutwala ntebe ya bukulembeze bandi badde bakuba Museveni ne Muhoozi kuba baba balemedde mu ntebe yaabwe lwaki abatujju baagala kuba Bobi Wine atali mu ntebe y'abatujju gye beetaaga common sense ekibuuzo kyandibadde kibuuzibwa abo ba analyst bammwe nti lwaki bagambye abatujju baagala kuba Bobi Wine ne tumanya ekigendererwa ky'omutujju ono kiba kigendererwa ki aba ayagala kuggyawo omukulembeze ali mu ntebe yatuulewo oba ateekewo gw'ayagala okutuulawo era nze nswe yandibadde akukola butaweera kuggyawo mwami Museveni mukuba bomu omutujju oba kuba mutabani wa Museveni alumye Museveni simanyi bw'atta Bobi Wine omutujju Museveni alumirirwawa nanga byonna biboozi nga tebasobola ku-analyzinga ekyo ekituufu ekijja okuzibula munnayuganda amaaso ne bakutwala mu tribalism mu busosoze bw'amawanga kubanga webagala okuzimbira n'okubabuzaabuza omutambulira awo nebabuuza nti bane TV abakola programming nabo n'osoberwa oba leddi abakola programming nabo babuukirabuukizibwa tebasobola kucreate nga they can't create wabula bafuna nti oli ayogedde ku kino ekino kikola amawulire nabo ne babuukira kyovula media ze Uganda zigudde zonna ku ttaka bwe bubu kulemererwa creatinga ntituwulidde mu bya Kyagulanyi byayogedde ayogedde ku nsonga eno neno tukuleeta abantu tuboogere ku nsonga eno ayagala baagala bawulire church pickings eyo kiki bakumyemu omuliro batambulire okwo kale tuwulize Kyagulanyi njagala okubategeeza baganda bange toluvannyuma lw'ebagamba bino nzize okubaleetera obubaka obw'enjawulo okubagamba nti essuubi lyonna lyonna wadde Museveni tumututte mu kkooti y'ensi yonna era wadde bajja muteekako ekibaluwa kibakuntumye wadde Museveni tugambye amawanga gonna gamusaleko obuyambi kuba sente babbanzibe nga bwe babeeza covid essuubi lirimu mmwe abantu nze nsobola obusobozi bakulembera n'ettiimu yange naye essuubi lirimu mmwe essuubi teriri mu makooti essuubi teriri mu bano ba MP bakina meeya baani essuubi lirimu mmwe bano jasi boogezi bano ba MP bameeya bakansala omulimu gwabwe kubogerera amazima kwogera bino ebituufu nga babyogera ku rediyo nga babyogera ku TV nga babyogera mu paliyamenti yaabwe kati yafuuka ekisasalala kubanga Museveni yagiteeka mu nsawo bw'ati ndi wano okubategeeza nti okugoba Museveni essuubi lirimu mmwe muze mumulaba ti n'abakulembeze be mulonda abamu amanyi obbagula eitha ne basirika oba ne bakyukira ddala ne batandika kuwagira ebyo bikyamu
ndiwano bategeeza nti tewali muntu mulala agenda kukyusa bulamu bwammwe baganda bange okuggyako mwe muyina okukulembera mubakulembere babagoberere yemmwe mwe tuyinamu essubi mwekolemu omulimu kubanga kino mukisobola njagala bategeeza kingabe muze wano amazima ga Katonda musigulu Museveni tasobola tutta ffenna n'atumalawo tasobola okuttako bantu 100 oba 2 olwedde yatta abasukka mu 15 bakyamulaalidde mu bulago bwe bati kyo ndi wano okubabuulira baganda bange timwe muyina obuyinza temuyina kumwe mwekka naye nze bagamba mubuyina ne kubakulembeze kuba mmwe mwabalonda omukulembeze yenna gwe mulaba nga atandise okukyusakyusa obulimi bwe temuninda bagamba mugobe gasiya lwaki ekyo tekifuna discussion Kyagulanyi okugamba abalonzi omukulembeze yenna bwamulaba nga atandise okukolera mwami Museveni ng'avudde ku mulamwa gwe mwamulonderako owa Nup People Power mumugobe temuninda kubagamba lwaki tekikola mawulire nga bangi tubalabye abavudde ku mulamwa gw'abantu gwe babalonderako ne bagenda bakolera mwami Museveni lwaki tekikola mawulire lwaki tebakikolako discussion nti naye bakulembeze tulina abakulembeze ABCD babalonda nga ba People Power ba Nup era nga babalonze lwankyukakyuka bagala kukyusa buyinza bwa ggwanga lwaki bana bakulembeze ati kati badda mu NRM bakola na NRM lwaki tufuna discussions ku ebyo kubanga bituufu bijja kuzibula bannayuganda amaaso bakole ekituufu bw'abagamba Kyagulanyi nti temwesiga bakulembeze kuba tebagenda kubayamba bangu okugulibwa naye gwe atagenda kugulibwa ago ge mazima gagambye abantu nti gwe tebajja kukugula naye omukulembeze ogulonze bajja kumugula meaning tajja kukolera kyoweetaaga gwe alina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okuggyako gavumenti ya mwami Museveni nga weekalakaasa ng'olinnya ku nguudo ebyo Kyagulanyi bigambo ebituufu byabagamba tewali asobola kwogera ku ebyo kubanga bijja ku gavumenti ya mwami Museveni baagala kiri ekiyimirizawo mwami Museveni okwawulayawula kyebaagala okwogerako buli lunaku bino bituufu bya mazima tebaagala byogerweko abantu babyanalizing naye abantu ennaku zino bategeera balina amasimu gaabwe baalikodinga ate bajjo ne bareviewinga ne bategeera tebakyalayinza kulimba abantu bakyabategeerera temwerimba mubalina bangi nnyo abazze nga babagamba bali ku opposition kuba baagala mbalonde olutuuka gye batuuka nga bakyuka nga batandika kwagira nakyemalira oba mutabani we waddanga naye njagala bategeeza muyina obuyinza mwe musobola obuyinza okutwala mu ngalo zammwe 5 mwe abantu ababalonda omuntu yenna nga mwe musitula ayinza okuba munnabyabufuzi ayinza okuba omusawo ayinza okuba omusuubuzi ayinza okuba omuyimbi ayinza okubeera kyonna naye bwakeera ku makya n'abanga gwe bakozesa okubakumira mu buddu mwe muyina eddembe okumuyisanga omulabe kubanga yoyo omulabe wammwe ennamba emu omusajja omu omugezi Malcolm X yatugamba ti nobody can make you a slave without your permission tewali asobola kufuula muddu we okujjako gwe ng'omuwadde olukusa mbasaba temubawa lukusa Museveni asobola okulaba n'abayabufuzi asobola okulaba abantu betusaamu ekitiibwa asobola okulaba naddiini asobola n'okugula abataka mwalabye abataka abamu Museveni bagezaako okugula okuyisa olugaayo mu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye Museveni bwerimba akaalo ka Buganda kadda tayinza kasobola nkikulayirira lwaki ekyo tekyogerwako ekyatusire mu lukiiko lwa Buganda nekyogerwako abataka mwami Museveni bakozesa okuvvoola kabaka okuvvoola Namulondo okusaanyawo obwakabaka lwaki agamazima tegoogerwako lwaki agamazima tegakolebwako discussion ku zi TV ku zi radio ze Uganda ne bakola discussion ku mawanga kubanga tebaagala abantu bamanye amazima ndi mwami Museveni ali mukozesa abataka ba Buganda okwonoona kabaka okusaanyawo obwakabaka ekyo tebagala kyogerweko abantu bakitegeere basobole okubuuka nti
Mwami Museveni atutuuse naawo tebaagala ekyabantu bakyogereko era bakitegeere babakuumira ku kiri ekyobusosoze mwerabire kino nti waliwo abataka b'obusolya Mwami Museveni baali mu kukozesa baali mu kupokera omusimbi bajjewo obwakabaka ekyo tebaagala mukyogereko mukitegeere bazibira amazima ne baleeta obulimba amazima gaffe naye nsaba munnayuganda awuliriza ebigambo bya Kyagulanyi era nsaba bibuulire banno babitegeere ebyobulimba tetubitambuza tutambuze ebitali bya bulimba ebyamazima kuba tubanamanya amazima bajja kumanya bwe bandigenda okwerwanako tujja bipropaganda bibatambuza buli kaseera okubuzaabuza abantu n'okubalemesa ekyokukola Kyagulanyi abadde awambye amawulire kati bafuba nabo bafune bwe beekwata nabo bafune mawulire boogerweko babateekeko mu mawulire nti gundi ayogedde ku kino naye Kyagulanyi amawulire abadde yagawambye nga yagalina yagafuga wiiki 2 kati nabo baagala bwe beekwata katuulire Kyagulanyi. Baganda bange njagala okubakyajinga olunaku lwa leero okutandika kati okukola ebikolwa ebyenjawulo ebinafuya oluvannyuma bibuunike gavumenti ya Museveni eno kiri mu mateeka kikkirizibwa okwekalakasa kuli mu mateeka nkiddamu okwekalakasa kuli mu mateeka sinnabagambako okubeera violent ffe tuli violent era mbadde nga bagamba mbeere non-violent naye ate sirina buyinza buganda muntu yenna kwerwanako mu ngeri yonna yenna gy'asobola okwetaggulirako abatemu bano. Mbuuza lwaki si kyekyogerwako ne twebuuza ebibuuzo ne tufuna ansa naye Kyagulanyi yagambye kwekalakasa kuli mu mateeka ayagala abantu beekalakasa bajja ku gavumenti ya Museveni kituufu etteeka ligamba kikwekalakasa era abantu beekalakasa ne bajja ku gavumenti kyekiddako gavumenti eyo eteekeddwako nga abantu bajjeeko ebaddeko ekkirizibwa ewandibadde discussion abantu ne bamanya amazima nti bwe twekalakasa kisoboka olwekyo twekalakase ago mazima ngajjako gavumenti ya Museveni tebaagala mugategeere kwe kweta kipropaganda kino eky'amawanga kusosolagana mu mawanga muleme kwogera ku kyakwekalakasa mwogere ku kino kyamawanga mumale obudde kyekalakasa ne mumutwe gammwe kiveemu mukirabire n'okyerabira bazibira amazima ne kati Uganda etegeera Museveni bwe yali ajja wano tuli Luwero so nze sirina buyinza kubagana kwerwanako mu ngeri yonna omwogezi omu yagamba Kyagulanyi agambye tuli Luwero abeeruwero bwe baleeta Mwami Museveni yakwata mundu natta abantu n'atula waatudde leero kitegeeza atudde ku musaayi gw'abantu gwe yayiwa okuyanja n'enkuyanja bw'aba yatta abantu kati nno ne bannayuganda balina obuyinza obwerwanako mu ngeri yonna oba beekalakasizza oba bakoze eki kasaba nga balina gwe baagala okuggyako abafuukidde ekyambika balina obuyinza okukola kye beetaaga okulaba ng'oyo abafuukidde ejjano abafuukidde olumbe bafuukidde ekisiraani abafuukidde omuteego omu nsi yaabwe bamweggyako n'abagamba nti kwekalakasa kukkirizibwa mu mateeka ga Uganda era okukalakasa kujjako pulezidenti abaleko kasitaba nga abamazeeko eddembe nga bafuukidde ekyenyinyalwa ne mu kkooti y'ensi yonna ne mateeka g'ensi yonna ag'obukulembeze abeekalakasi bakkirizibwa era abeekalakasi bajja ku gavumenti yonna eyo gavumenti gye bajjeeko ebeesanguddwa mu byafaayo era gye baba bataddeko ye gavumenti ebirecognized wali tewadde okulonda naye nga beekalakasiza bannansi ne bajja ku gavumenti ebeeriko ekkirizibwa bannansi gye bataddeko kuba gavumenti eri all about people power abantu tebasalawaani abakulembera so saaba mu ntebe si yasalawaani alina okukulembera abantu Mwami Museveni kyayagala The violence is not our option. It is just imposed on us by our oppressors. Fe tuli non-violent. Era I'm preaching a non-violent. Era mbagamba mbeere baddembe.
naye ekiseera kigenda kutuuka nga sikyalina moral authority kubagaana kwerwanako mu ngeri gye musobola kwerwanako. Ekigendererwa kyaffe kubeera na ddembe lyaffe, ekigendererwa kyaffe kubeera bantu, ekigendererwa kyaffe kubeera free, era ekyo tugenda kifuna nga tukozesa embeera yonna na buli kakodyo konna akeetagisa. Njagala baganda bange okubategeeza nti abo abapoliisi n'abasirikale bwe mulaba nabo banyi ekyo bannayuganda okulwanira eddembe lyabwe nti munnayuganda olina eddembe okulwanira eddembe lyo tebaagala kyogerweko kuba mazima okuzibula bannayuganda nti nabo bafune belief eyo bekkiririzeemu bafune obuvumu okwerwanako tebaagala kyogerweko kivula bakikugira nebakwetera ekyokusosola mu mawanga obudde bumale okwo oleme okwogera ku kyokwekkiririzaamu okwekalakaasa okujja gavumenti ya Mwai Museveni bano bazibira mazima ebibozi bye baleeta wawiddewo Kyagulanyi wagamba mugende muteme abanankole mugende muteme abasoga abaganda ba wano mugende muteme abakiga abaganda ba wano mugende muteme bannaffe abasebbeyi yakyogeddeko agenda kumaliriza katukirinde osanga anakyogera kirizibwa era byenjogera babiwulira era abatono abankukirya bagamba Bobi tulina mmwe mutulwanirire kubanga ebiseera ebimu babakubana nnyo musobole okunyiikamu ekyawe naye mukyaganya okwekyawa. Abantu ba Buganda yemwe muli ku soosi yemwe muli ku kyoto bwe nabadde ebusoga babijira obaŋŋambe naye lwaki temutwazikamu Buganda netumala okujjako nakyemalira netubaddiza Buganda yammwe. Bwe nabadde erira baŋŋambye mwe Abaganda lwaki omusajja ali wali kumpi kibajjako ki omusajja zenga atutta bwe yali ajja yatutta emitwalo 50 2 yatutta abasukka mu 150 ate nga atyatta bangi naye tukkirize nti ajja kutta basse naye oluvannyuma lwa byonna alina ogenda tasobola kututta ffenna n'atumalayo. Kale nno njagala okuweereza obubaka abaganda baffe abasirikale abapoliisi abasirikale aba UPDF, we are not fighting you, we are fighting for you. Atupigani na nyinyi, tunawapigania nyinyi. Lwaki munjogeza n'olusirikale mwana? Nabo baagala eddembe lyabwe, nabo baagala okweyagalira mu nsi yaabwe, nabo balina abaana abatasoma, nabo balina abakyala bafa nga bazaala, nabo balina bamaama baabwe baagala babeere bulungi, balina bataata baabwe nabo balwala, nabo obwavu baluma, nabo banyigirizibwa. Mwalabye baganda baffe abaafiiridde Somalia, waliwo ne gennalabye nga bamuwambe Somalia nga tasobola kuvaayo kubanga ali eyo akolera Museveni business. Tetulina lutawo n'abantu abo, naye Museveni ali mu business. Lwaki ensonga yo teyogerwako? Nsonga ki yatwala abasirikale ba Uganda e Somalia? Ani gwe balwanyisaayo? Kyetaagisa okubatwalayo? Nsonga ki? Lwaki si bye biteesebwako ebyamazima ebyalaali? Lwaki si bye byogerwako? Kubanga mazima gajja kuzibula abantu amaaso. Kituufu abasirikale nabo beetaaga enkyukakyuka mu Uganda. Ye abasirikale kituufu balina okuba n'oludda publicly. N'abantu balina gwe balwanirako oba balina kuprotectinga bannayuganda. Kituufu kiri ki? Awo gonna amazima Kyagulanyi gayogera nti omusirikale alina kukuuma gwe munnayuganda n'ebibyo, era omusirikale ne munnayuganda alina okuba omusanyufu, alina okufuna omusaala omulungi omusava, era omusirikale nayagala enkyukakyuka. Tayagala Mwai Museveni babyogereko, tayagala abantu babiteekeko attention. Kyovula baleta ebibozibozi by'okwawula mu mawanga. Mumale okwo obudde muleme okulowooza ku ky'abasirikale, n'abasirikale baleme okulowooza ku Kyagulanyi kyayogedde. Ekifevalinga abasirikale babajja kwefuulira Mwai Museveni very soon. Kati ayagala okubuzaabuza Everest ajja kutambuliza mu kubuzaabuza n'okuyita mu bantu be bateekawo babuzeebuze. Singa ekiseera ky'okubuzaabuza kyaggwayo, bannayuganda kati bategeera era essaawa yonna anything can happen. Tulinde bulinzi maaso ku lutimbe, Mukama nga ye mubeezi wa byonna. Muze mulaba abasirikale genda kuba n'ebbombo, olabe baveterani abakosebwa mu lutalo bali awo beewalula, abalala tebasobola nakwetwala mu kabuyonjo, naye ssente zaabwe zijja
mwana wani bebazigabana mwe abasirikale abali wano abatali mu uniform mumanyi kyekitegeeza okufuna deployment mumanyi kyekitegeeza okufuna promotion naye bali abalabisa amannyo buli wajja bamuwerawo nyota mwe mumanyi bwekitwala okufuna omulimu naye bali bazaala omwana ng'olwedde alina omulimu mbibagamba mmwe njagala bibake mu bwongo muli etugamba ekangaza omusango ngwejjeeko nga sinamaliriza muze mulaba obadi bwe bakola muze mulaba obadi bwe bakola mukati bomu kakati lino zaze kakati bwe mbadde nzija wano poliisi etusindikidde ekiwandiiko lwaki twogera ku bbomu ezo entandikwa yaazo embeera yaazo impact yaazo ebinaavaamu lwaki si bye byogerwako ebyo obutuufu bwazo lwaki agamazima zitwagala kugwogerako netudda mu kiboozi ky'amawanga kubanga tumanyi kikolera omuntu omu ye yalowooza nti najja kutambuliza kwawula mu mawanga lubeerera asurvivingireko awalaidingire ng'okwo nga kwabulizabuliza abantu nsobola kati abantu bategeevu era kati kikulaga lwatu ki kye baagala okuvuga ekibagambwa okuvugibwa mu Uganda bano ba mainstream medias kye bavuga lwaki teboogera ku ebyo lwaki teboogera ku basirikale abaazirwanako abaakola omulimu omunene mwami Museveni okutuula waali naye nga bo kati bali mu kubonaabona tebaweebwa pension tebaweebwa musaala tebali mu mbeera nnungi naye nga ate munnaabwe ye yeeyagala lwaki ebyo si bye bidiscussingibwako nti ani alya ssente z'abasirikale lwaki ebyo si bye ebibuuzo ebibuuzibwa kubanga batya amazima tebaagala ensi emanyi amazima tebaagala ensi etegeera amazima abaserikale banaategeera amazima nti somebody ali mu kulya ssente zaabwe mwami Museveni bajja kumuvaako beegatte ku bannayuganda bamuggyeko tasobola kukikkiriza ekyo abasirikale banategeera nno abazungu bawaayo ssente mpitirivu okubeera e Somalia ne batazibawa agamazima taga mwami Museveni abantu bagategeere abasirikale abo agala bakumire mu kibululu mu kyamawanga mubeere nga mwogera ku mawanga oluvannyuma lw'okufuna information mu embassy ezimu z'ebulaaya di gavumenti ya Museveni baali bapulaninga okunkolako obulumbaganyi bantemule nga tuli e Kabaale mumanyi bulungi baganda bange Museveni ne mutabani we tebampulaningira bagezaako okuntemula nga tuli mu Arua essasi lyakwata driver wange Yasini Kawuma era twamuziikadde Mawokota bagezaako okuntemula essasi lyayita wakati wange ne Zaake nga tuli e Budondo kakati bayisiza ekirangiriro bayituwandikidde ekipapula mbu batwategedde tibateralisi bajjagezaako okutta Kyagulanyi kale enkuŋŋaana zino muzireke Museveni ne banno yemmwe bateralisi number 1 manyi bulungi nnyo gwe ne mutabani wo kye mumpulaningira baganda bange njagala bategeeza abo tebatunuulidde nze tageti yaabwe ye mwenze jesi nyimiridde mu kkubo lyabwe genze malemesa kubanga ngamba abantu bange temugenda bafuga lubeerera n'olwensonga eyo balina omupango ku bulamu bwange naye njagala okutegeeza Museveni ne mutabani wo n'abo bayeekera banno mukigeze mpulidde bulungi siwulidde Kyagulanyi Ssentamu obedda kubatambuliza narrative mbu asosola mu mawanga yagambye abannansi batte eggwanga ly'Abannalwanda eggwanga ly'Abanankole okusinza ku bo ku njogera yaabwe Kyagulanyi ayogera ku Museveni ne mutabani we ne bayeekera banne byempulira abayeekera baggwanga ki Museveni kitegeeza ggwanga mutabani wa Museveni kitegeeza ggwanga bye bintu byayogerako kati obusosoze mu mawanga buli ludda waawo Kyagulanyi bwasize obukyayi mu mawanga buliwa mwami Museveni ggwanga ki mutabani wa mwami Museveni ggwanga ki abayeekera banne ba mwami Museveni ggwanga ki
awo we bava ntiyagambe bwe munzita mumanya abansi aboogedde abamuse Museveni mutabani wa Museveni n'abayeekera ba mwami Museveni bantu basatu Kyagulanyi bayogeddeko tayogedde ku Bagisu tayogedde ku Bakiga tayogedde ku Basoga tayogedde ku muntu mulala yenna ayogedde ku Museveni mutabani we n'abayeekera banne bagambye namwe muwoolere eggwanga we wali omulamu awo we basinzira ne boogera katemba kati omuntu abujja abanga teyawulidde ebigambo bya Kyagulanyi byefumitirizako awo ayitawo n'agenda n'ekyabwe nti Kyagulanyi musosoze mu mawanga naye nga ayogedde Museveni mutabani we n'abayeekera ago mawanga kyago ng'agambye geeteme mulabuke mwerowooleze mutegeze saaba zino zenga omange manyi nti buli muntu ayagala okuwangaala nyina abaana bato njagala balabako nga bafumbirwa nga bawasa njagala balabako nga batikirwa naye kati ebyo tebinkwatako saawa zino njagala bategeeza ekiba kyetaagisa kufa nga kyekigenda okununula abantu bange kibeerenga Katonda bw'ayagala naye njagala bategeeza ge Museveni ne banno tetubatya baganda bange abali wano bino nga nkyali mulamu njagala bategeeza bino ebigambo nga mbatunudde mu maaso nti abo abatemu abo ababbi bwe bagezangako ne bantemula ekyokukola mukimanyi bonna mumanyire gye babeera nga n'abasinga babeera wano mu Uganda bamanya babeera wano mu Buganda kale muntemule batemumwe tetugenda batya tetugenda basirikirira tugenda kwogera buli kyetulina okwogera ate tujja kukola buli kyetulina okukola kubanga tosobola kufufukaza bantu lubeerera ebyokulabirako muze mubiraba Gaddafi yalowooza agenda bafuga lubeerera Mobutu yalowooza agenda bafuga lubeerera Bongo bamugyeko wiiki ewedde ye ne famire ye balowooza nti bagenda fuga abantu b'e Gaboni lubeerera Museveni ne banno akaseera kammwe kalabika nga katuuse enkomere njagala okutegeeza Museveni ne bayeekera banno and let me say this in English so that everybody understands me. We are not scared of you. Yes. I know you're after my life. Yes. And the lives of many other Ugandans. You can come for me, but my people will come for every last one of you. Incite violence. We are peaceful people. We believe in dialogue. And you, Museveni, we are ready to talk to you if we are discussing your exit. Nchidamu, tulibeteke fokogera na wenga twogera kumfulumayo. Lwaki awo tewali ayogerawo bwe bagamba Kyagulanyi tayagala kuteesa ateese ne mwami Museveni bave mu byokwekalakaasa Kyagulanyi agambye tuli beetegefu okugenda ne mwami Museveni naye ng'afuluma lwaki siwe wali omulamu awo nti mwami Museveni afuluma ddi owe tuba tugenda debate ebeerawo mwami Museveni Kyagulanyi ayagala afulume eggwanga Kyagulanyi ayagala bateese ne Museveni nga mwami Museveni boogera ku benefits zagenda okufuna ng'avudde mu ntebe buli muntu atandika okuwa endowooza ye lwaki mwami Museveni yandifulumya eggwanga Kyagulanyi n'alikwata awo twandiba tuteeka discussion kuba kati ensi weeri awo bannayuganda we bali seeri gye mwagala okubazzaawo simanyi byokusosola amawanga bannayuganda baavaayo temujja kukisobola kubazzaayo kuba ne gye mwagala okututwala tubiwulidde Kyagulanyi abyogedde agaye mwami Museveni mutabani omu mwagala okunzita bannansi bamanyi gye mubeera singa munzita bajja kuwoolera eggwanga mutaze kwetawo mawanga tumagala kwogera ku bya discussion buju musaba Kyagulanyi ateese ne Museveni kati akyeyogeredde njagala kuteesa ne Museveni ku nfuluma gy'afuluma benefits zonna tuzimuwe z'anaayagala naye ng'afulumye ali lwaki tulaateredde kinaye bw'agaana okufuluma ku mirembe tujja mufulumya ku mpaka bigambo bya Kyagulanyi lwaki tuteesaawo ne tunaga okweta ebyokusosola mu mawanga baziiza mazima tebagala bannayuganda bamanye amazima
kyekigendererwa kya kino kyekinkozesa story no sandi gikoze kuba mpanvuko nenyagadde njikole tutegeera amazima lwaki bataddewo kibozibozi ky'amawanga bali mu kuziiza amazima amatuufu agali mu bigambo bya Kyagulanyi abantu ogeebuulirirako era okugelowoozaako bwe banaagaloozaako ne bagategera ne bageebuulirirako Mwami Museveni abamuddenja kati si better okwetawo confusion kyali mu kkola olwaleero ne bannayuganda babuufu n'ekyo bw'oba okiganye tujja kwetwalira nga nenabugisi mufungize nga maliriza baganda bange I want to send a message to the international community to all ebigambo bya Kyagulanyi bino nze ndaba binyuvu birungi the donors in the United States of America, in the European Union, and all the international community. You have for so many years supported dictators. You have supported Museveni, a dictator of 37 years, killing his own people, abusing the law, and violating human rights. It is high time that you stand by the values that you profess. It is high time that you respect the voices of the African people. You have seen the people of Uganda. We are not asking for your assistance. We are asking you to stop sponsoring the dictator. I want to send a message to the people of Africa, the people of Zimbabwe, and all oppressed people in Africa. We stand in solidarity with you. The people of Niger, the people of Gabon. Please remember that people power is stronger than people in power. It is high time that Africans are governed by people, not by guns. They must be governed by the will of the people, not by the men with guns. Ekisemberayo ddala njagala okuwa obubaka mwe baganda bange mwe abali Luwero nabagambye obubaka bwempa si bwammwe abali wano wokka wabula obuganda bonna kibakakatako baganda bange tukola kye tusobola tutambula okwetoola ensi yonna nga tugezaako okusiba obutaapu Museveni obumuleetera obuyambi era tugenze tubumusiba era twongera obusiba Museveni waali kati atose omanye okutota Museveni agunze Museveni tumutuusiza ku kisenge okuba nti tannaba tutta kati si kuba nti nayagala nnyo obutatutta naye kubanga amanye ekiyinza okuddako mbasaba mukozese omukisa guno baganda bange mukozese omukisa guno bwe wabaawo kyonna kyonna ekiriwo mujja kulaba mujja kufuna obubaka temutulinanga banona nga bwe mutambudde nga mutuwerekera bwe mutambulanga abantu abali wano bwekamweka musobola okwetololako ka state house kaba kaweddemu abantu abali wano bwekamweka musobola okwetolola paaka kaba kaweddemu lwaki teboogera ku ekyo nti kituufu bannayuganda basobola okwetolola state house nga beekalakaasa Mwami Museveni n'ava mu ntebe lwaki awo siwali discussion kubanga kino kya ddala mazima nti bakisobola omu naakyogerako bajja kigezaako bakikole kituukirire so ekyo balina okibikka wala ne baleeta ekyokusosola mu mawanga babikola kigenderere ne mumulirize nga spiiki za Kyagulanyi muzimale okuva ku ntandikwa paka weekomye ojja okufuna amazima agabirimu oleme okugoberera bikatemba bya bano kuba nabo bennyini bajja okwogera nga tebaawuliriza Kyagulanyi Byeyayogedde naye nga bagenze ne propaganda atambula ne babuukira ekigaali ky'abayiga kale tumaliriza baganda bange newankubadde mannonda newankubadde mukyalonda njagala okubategeeza akaluluko kate kamala mulina okubeera rede okukola ekisingakaawo sibagambye kola fujjo sibagambye kola violence naye muze mulaba nti badikiteeta bano bonna bonna bwe mubeetooloola abatakyalina kyakola abalina kuwanika buwanisi mbasaba mwekolemu omulimu mwekenyini mwekolemu obukulembeze mbagambye temulindirira ba MP bammwe temulindirira bameeya bammwe temulindirira bakansala bammwe mwe yemwesuubirya Uganda
so bwe mulabanga waliwo ekiriwo obukerezanga bwankokola okwatanga ekicupa kye eky'amazzi okwatanga ekiwogo kyo okwatanga akagaatiko mwenna bwe tubeera bangi bwe tuti tuli ku kamera za nsi yonna ensi yonna etutunuulidde etulaba talina kyasobola kukola ajja kuttayo 2 3 5 10 kaba kaweddemu. The world is watching us. All the people of Uganda, the world is watching us. We can remove this dictator. He is scared. He knows he's cornered. Amanyi tumwetolodde, amanyi awedde. Temumulinda kujja kutta nze nedda musobola okikola. So esaawa bw'eneeba etuuse temunniriranga kubafuuyira firimbi ngifuuyidde wano Luwero kubanga ne bakitaffe tebagifuuyira. Mwebale nnyo kumpuliriza abasawo ne banyabo, Mukama abeere nammwe. Lwaki ekyo si ekyogerwako nti Kyagulanyi yeetoolodde Mwami Museveni, nti Kyagulanyi agonzezza Mwami Museveni, nti singa bannayuganda beekalakaasi bajja kujja ku Mwami Museveni. Lwaki bwe si bye byogerwako? Ebyo lwaki babizibira emabega? Kubanga mazima amatuufu atagasoboka okubaawo, nolwekyo balina okugaziyiza bannayuganda baleme gamanya era baleme gatambulirako olw'ebigendererwa byabwe Mwami Museveni okusigala ng'akulembera eggwanga Uganda. Naye bannayuganda babuufumukko okusingakaawo era ebigambo babyennyonnyola okusinga nga babiwulidde. Gwe ne bw'oleeta propaganda wo oba omala budde oba omala biseera. Kale tweyanzizza Omukama Katonda, nsaba abampangaalize, tujja kuba tuddamu twogera ebigambo. Nze byange byebyo. Mweraba.